Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Balamusizaako banyawuli omwe kitundu wosinzira okulera akatambi kano ku TV yo, ku simu yo, oba ku laptop na wonna woli nkufuna nange nkulamusizaako kansumenti buli bulungi. Njala bagaliza okulaba video eno bulungi n'okugiwuliriza obulungi. Awo we malo babuzaako ngenda butereevu ku kiki ekiba kyandeese. Kale nga bulijjo nsaba ontagingira abantu bano wammanga nga sineebaza. Njagala ontagingire Saalongo Gamulengejja Kawenkene Peter Mayiga Wasanya Kaloli na Romansi abere ku video ngo budde bukyali. Ontagingire eyita Mumbejja wa Uganda Sara Kagere. Ontagingire eyita Buga wa Buganda Agnes Nabaloga. Chiwalabe male wamala okuntagingira abo ontagingira abalengerera n'abambeja basaba ne bannava. Na buli muntu yenna kinoomu amanyi ku nsonga za Buganda naye mwetagako wano. Njala montagingire yo seriti bahabalo tabasula mutano wa kale kyazisiya tamzeze nsanga bisibe na nyine kabuyonjo ne abereko wano lukwata gisinia. Njala montagingire abasajja n'abakazi abava mu Kabaka bwa Mugabe obunyanko njala abereko buno. Njala montagingire ku basajja n'abakazi abava mu kama bunyoro na mombereko kuno. Njala montagingire ku basajja n'abakazi abava mu bwacha bazinga bwe busoga nabo abereko kuno. Wepo nabo abava mu Kabaka obwa Renzolulu obwa Kabaka Wesley Mumbere nga were kuno n'abantu bonna basekinoomu. Kale bwe mmalo basaba abantu abo bajje kuno ku video eno njagala montagingire abantu bonna bali mu America naddala bategeka Buganda bwe bumu esaza mu bugenda okubeera njabe beta ku video abasajja n'abakazi ba Kabaka mbetaaga kuno. Bwe mmalo betaaga abo n'ensooka ne neebazaako akensuso then ndio kengene maaso. Okusokera ganjira kwebaza mwenna abakyala n'abaami bakulira ku social media ng'opostinga okomentinga njira kwebaza omulimu ogw'enjawulo gw'okola ku lw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka n'okutaasa Uganda. Bannyabo ne bassebo abakulira ku Facebook, ku Twitter, ku WhatsApp, ku TikTok mbebaza nnyo okuba mukola omulimu ogwo okusaasanya information bwe bali data mu jango okwo. Njagala n'okuddamu okwebaza bannayuganda abawangale mu ggwanga erya America ababadde n'okwekalakaasa olunaku lwajjo olw'omukaaga ku ssaawa batandise ssaawa 2:45 mwe bali nnyo bali ddala akabinja konna mwe bali kwekalakaasa basobodde okubeerayo mbungi kubanga nkimanyi biva masaza ga njawulo okuba nti mwatindize mwe bali kulwanira bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka musinga bangi abataayaaya abagawumbidde ng'ate ensonga bagimanyi nti ntuufu simanyi kyatuukako bannayuganda naye ngera obebaza nnyo bannyabo ne basobole n'abasobodde okutindiga engendo mujja mwe bali kwekalakaasa era abantu babalayo bulungi nnyo. Kati nno bwe nvaawo okwebaza njagala kugenda butereevu ku program eyandeese tulyoke tugende ku program nga bw'erina okubeera. Leero ngenda bawa akalowoozo n'ekigula luggi. Njagala munsaliremu obuntu buno bubiri. Akalowoozo n'ekigula luggi bigende eri abo bibina bituuseeko bategere bulungi bibakke mu vi oba mu mitwe bategere ku nsonga zino zitugenda okwogerako mu kalowoozo wepo n'ekigula luggi kya leero. Njagala muntagingira omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu AK Bobby Wine Mulonde njagala bere ku video eno naye njagala gibereko wepo na bambeba parliament ab'ekibiina kya National Unity Platform ne bannabya bufuzi bonna mu ggwanga njagala mbere ku video eno. Njagala tandika ndooza n'akalowoozo ka leero. Akalowoozo ka leero kagenda kuva mu katunumba oba mu kawakatirwa akagamba nti obutamanya tebukugisaako musango. Akalowoozo ka leero kagenda kuva mu kawakatirwa akagamba nti obutamanya tebukugisaako musango. Kitegeeza ki? Nti goyizo okudde ne weeyibaala n'oga nti byagudde byonna nadde sibimanyi tekikugisaako musango. Era mu mutima muli weekuba mutima n'ogamba singa nabadde n'obusobozi obusobola okuyimiriza ekintu ekyo oba singa badde n'obusobozi obutangira ekintu ekyo nandibadde nkikola. Kale wensinzira obbaga mu kalowoozo ka leero mutegere bulungi nti gwali eyesukayo gwe nagamba ku nsonga ezikwatagana ku Buganda ne Uganda nga gweweefula nti watuuka gy'oli maama taata zikwatako era wonna wonooba zijja kukwatako ate era ojja kubanga ofuna obuzibu bwerere ng'ate wandibadde otangira ekintu kino ng'obudde bukyali. Nga mukimanyi nti obwenyi bw'ekitabo buno tebukyaliko ntegeeza bantu nti omuntu azze ku Facebook kuno nsaba munnyongere mu sharingire video eno buli muntu asobole ogifuna kubanga tulina obudde butono nnyo ngenda kubeera n'essaawa 1:45 kubanga njala kuyita mu bwangu osobole obbata mugende abala musiibuluke ate abala mugende munoonyeko ekyo ekigula magala eddiba. Kati njala tandika n'akalowoozo ka leero nti obutamanya tebukugisaako musango. Nsinzidde ku ki? Waliwo kitegeddeko nti ffe ewaffe mu Africa sina mu Africa wokka wabula ne mu nsi yonna nti singa obeera nga mulirwanaawo afunye obuzibu katugambe ne bamutta oba n'afa
polisi abo bakwasiba amateeka tebajja genda wala nnyo kubuuliriza basooka kubuuliriza ba munju oluvannyuma ne baddeko gwa neighbor kubuuza waayi neighbor wo yafunye obuzibu wabadde okimanyiiko wabadde ludda wasina kindi oyinza okubeera omuntu anoonyezebwako asooka oba obujulizi n'okunnyonnyola ebintu byatuusewo bitya butyo bwe nkugamba nti obutamanya tebukugisaako musango maa kutegeeza nti ensonga zonna ezigenda mu maaso mu Uganda neze zigenda mu maaso mu Bwakabaka naddala kulambwa Ssaabasajja Kabaka zikwatako nti singa Ssaabasajja Kabaka essaawa zino singa Ssaabasajja Kabaka essaawa zino Katonda aba kigeze kigenda kukwatako mu ngeri emu oba endala kubanga temumanyi Yoseeri bw'akola nsonga ze mu kalowoozo ka leero waliwo kitegeddeko nti Yoseeri ye Ssaabafere omuyaayi asobola okukufera nga totegedde twasomanga mu masomero ng'ejja abasajja be twayitanga bakyando bano bajjanga ne bafuusa ebintu ku ssomero batya yajjanga n'asaba nusu 15,000 abazadde babisasula ntuyingira najja n'atandika okufuusa ebintu n'aleeta pabaga n'ateekamu ebipapula nga n'apabaga nti buli kintu n'asalasala obupapula n'abukuŋŋaanya n'abubawa n'afuulamu obutambaala obweru n'abubawa ne weebuuza singa yali ng'asobola okwekolera obutambaala obwo singa si mugagga kati ye Museveni Yoseeri mu kukweka kaadi ze musajja muyaaye nnyo era tosobola mutegeera kyovula tebasinga obungi bakyamuwakanira olw'ensonga nti buli amutegeera gw'avujjirira batamuvujjiridde amugjawo bujja asobole okuggyawo omwogo aguwone kino kitegeeza ki kitegeeza nti gwe ali eyo agawumbidde atamanyi nti obutamanya tebukugisaako musango ku nsonga ezigenda mu maaso mu Buganda ne mu Uganda wonna kitegeeza nti ojja kukyejjusa ng'ate obudde bugenze butya abantu bangi ku mutimbagano kuno bagamba Lumbuye avoola Obuganda Lumbuye banenjera baga ekigambo kibayita okuvoola okujjako nga tuli Muganda okuvoola kumanyiddwa naye nze sivoola njogera ku nsonga mu mwenna ezabalimu okwogerako emyaka 5 bweddu okusinzira nti bwe najja nsoma Yoseeri n'ebyobufuzi namanya nti Yoseeri alina ebintu byakola nga tagenda biteeka mu maaso go abikulage nti abikola naye nga abikolera ddala ffenna butyo amaaso n'obwenyi twali tuboolekeza bya bufuzi nga twerabidde nti Yoseeri mission ye esinga obunene kwe kuggyawo obuwangwa nnene n'okusaanyawo bakabaka ab'ennono kubanga bakontrolinga kyamaanyi nnyo eri bannansi okubawa essuubi n'okubazzamu amaanyi n'obbakumaakuma ye n'asalawo ayite wansi atandike okusaanya obwakabaka ne bakabaka baabo asobole okubanga atwala buli kimu kyalina okutwala butyo nze nagaana okugenda mu kigaali kyekimu nenzisa omutwe gwange ebbali ne ŋŋamba kantuneko ebbali ndabe kiki bwe kiri era okugenda okutunda nga ndawo Buganda bugenda ku sipiidi abantu abangi batali bakimanya kati bwe nava bino enjogera olw'okuba nti abantu abamu obutategeera buno bubaleetera obuzibu njala sooka kunyonyola gwe twategeera mu Bwakabaka bwa Buganda jjajjange Mbogga jjajjange Elifaazi Muyimbwa jjajjange Lumbuye bwe yaweereza baweerezanga abaweereza be tuyita ba public servant oba ba civil servant nga baweereza era nga babuuzibwa ebibuuzo nga baddamu ansa omuntu mu Buganda ataddibwamu atabuuzibwa ye Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri magulu nnyondo atudde ku Namulondo abasigadde bonna e Buganda babuuzibwa era balina okuddamu ebibuuzo babuuziddwa abantu kati gwagamba nti nzivoola Obuganda tokimanyi kubanga omuntu yenna nga mukoze Mengo abeera servant Ssaabasajja Kabaka yalina obuyinza bukuwa n'abukuggyako kati bw'obanga toyogera ku nsobi zigenda Mengo ng'ate mu kiraba kitegeeza weegasse mu lukwe olusaanyawo Buganda n'obusaanyawo Ssaabasajja Kabaka ekyo kye nagaana kati abatakitegeera bagambira nti nzivoola olw'okuba nti njogera ku nsonga zino abaffe singa saazoogerako singa Obuganda bukyaliwo abaffe singa saazoogerako singa empologoma ya Buganda ekyaliwo abaffe singa saazoogerako abazibuukidde wano natete ku bitaala bandibadde bazibuukidde kubanga tukimanya abantu bangi nnyo bwe tubeera abangi olumu tuzama okusalawo ne bwe mubeera batono ate mukola okusalawo njala kkoboza gwali eyo ku nsonga bukyanga Buganda ebeerawo nsonga kize wali oyogedde n'oziggusa oba ensi nezitegeera nze navaayo ng'omuntu omu ne ŋŋamba nti Museveni bw'ajjawo Ssaabasajja Kabaka Obuganda babusaanyizaawo n'ekyayagala bagenda kitwala mujjukire nti kye tuyita Mayiroland kiruma nnyo Museveni ng'akirinnyeemu egere Ssaabasajja Kabaka kati n'agamba okujja Mayiroland ekyamulemi alina kugirawo ddala nduli ye Ssaabasajja Kabaka alyoka akola byayagala kati wekugambira nti nze okujja okuyingira mu nsonga za Buganda ne ntandika Mengo namanya nti omusoto oguli e Mengo Nalumansi Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja wasaanya kalooli gwe muziziko Museveni gwe yateeka e Mengo okumaliriza buli kimu kyalina okukola gwali akyawakana mu kalowoozo ka leero nti obutamanya tebukugisaako musango nga bwe nagambye nti nga tonnalumba oba kuvoola Lumbuye oba kumuvuma sooka otindigga olugendo
oluteeke mwengatto ojje Mengo oba ojje mu Buganda otandika okubuuza ku bantu ababaddeko Mengo bajja kubuulira ojja kuvaayo nga ninda bugisimufungize otegere nti Lumbuye gwe tubadde tukalakata wa bwerere. Nanyumya kwano ku mboozi y'abavubuka Baganda baffe abayimbi bannakinku betwali tuyita ba twins kati kabayita Baganda boys. Ne Baganda abasajja ba promotes ekitiibwa kya Buganda okwetoola ensi ne mabuli yasituleka bwe yali. Naye oluvannyuma n'abagamba nti omusajja Kawenkene yabeefuulira ng'amaze obbalaga nti ye Kabaka balina omumuyimbira era n'abulookinga buli kimu kye baali bakizze nakyo proposal. Ne mulowooza Lumbuye ennywa ku kaziye nebigenza okuva eyo bivudde ng'ate emboozi gye nabanyumiza ate bw'otyo yeewo yennyini kati ne weebuuza mwabeebuzaabuzanga bafuka banaaba nti gonna mazzi ani abuzaabuza banne. Njala bagamba nti Museveni system gy'akozesa ey'okuloga ey'okutiisatiisa ey'okutta n'okwefuula nti ali innocent ye musajja akyasinza okwefuula innocent bw'omutunuulira naye ng'ate butemu nabusi kwatudde. Kale nze navaayo ne ngamba nedda sijja kukkiriza Bwakabaka bwange genda butyo na kusaanyawo Ssaabasajja Kabaka nga nsirise nga tuli mu politics. Njala kubuuza gwe Omuganda n'omusajja omunyolo omusajja omukonjo wepo n'omunyankola ali eyo. Osobola okujja ku social media n'otubuulira omukama wa Bunyolo essaawa zino ekimuliko weebuuze lwaki abanyolo bonna basirise balinga abataliyo naye omukama wa Bunyolo tamanyikiddwako waali na mbeera ki mwali. Ne najja ne mbaga nti omukama wa Bunyolo ali mu mbeera yemu neya Ssaabasajja Kabaka. Teri ggulire mwogerako, teri buloga amwogerako, teri munnamawulire amwogerako, teri muntu amwogerako. Kati mwali mwagala Obuganda bugende mu mbeera yemu nga yakyesirikidde. Ngesalambwe eryensenke limala kuyingiza ku njuba nti evudde lokaleteeka ebisiro awali ekirambula ekyo nali sikisobola yensobola kinkubiriza omulango gutakungula abasajja n'abakazi abasobola okwogera olulimi olunyolo mujje mu platform mwogere ensonga za Bunyolo. Tugenze ku Bwakabaka obwa Bugabe obwa Ankole. Omugabe wa Ankole essaawa zino tamanyikiddwako gyali nasembayo okumanya n'okwogerako naye ng'omuntu musajja watonga ali mu dduka nga abasajja bamwegezamu mutta n'okumuwa obutwa nakati siza kugamba nti manyi waali ng'alwanirira buvo bwe nabudde mu Bwakabaka bwe. Ninjala kubuuza Abanyankole Nakabala oligino baggwayo lwaki nabo baasirika kubanga esisitimu ya Museveni siisa buli omu aleme kwogera. Ekyo ndakigaana kati Abanyankole mbajja mulinga musumanye ennono obulombolombo n'ennono njabba platform mwogere ensonga zino. Tugenze ku businga bwe Lwenzululu ekyokulabirako ekirabo n'omuntu ayonka nti omusajja tayagala nko Bwakabaka. Omusajja alumba obusinga bwa Lwenzululu n'abukuba beyannako n'abukuba n'abusula wansi n'omusinga n'amuwambira e Kampala n'amugana okufuluma eggwanga obwo n'abusaanyaawo era kyayagala kukola Buganda. Naye njala ko bazanyo mwanyinaze ebbiira omukyala omukonjo abeera ku TikTok ne ku Facebook ayogera ensonga za bukonjo yekka. Njala kubuuza ebukonjo waliyo omukyala bbiira abakonjo abalala mwalaga ludda wa nga omusinga mwe baamuwamba. Kino kyembakubiriza omulanga buli muntu aveeyo ayogere bwe tunaasiika kubanga Museveni kyekikula kye nti sirisa abantu bagaana okwogera oyisewo kyoyagala. Kati nze nja bagamba ngenda zisigerako nja zoogerako naye gye bunakomekkereza tujja kumanya ani mutuufu ani mukyamu. Naye njagala bagamba nti obutamanya tebukugisaako musango. Weesirikire n'ekinaatuukawo ng'Obwakabaka bumaze okuvaawo. Ssaabasajja Kabaka amaze okukisa omukono nga bapulaninga ojja kutegeera nti Lumbuye yali mutuufu emirundi 6 oba mutwalo naye nga tekikyadda. Ekintu ky'olina wakyo okigalabanja bwe kikuvaako onojjukira ng'emirundi egisinga nga tekikyadda nate mukyasobola okulwana okutaasa Obuganda ate Museveni mission ye nti kasito ojjawo Buganda ebisigadde byonna oba okwata mulogo lwa mbuzi nga lwayabanga butwala. Kekabadde akalowoozo ka leero kati ngenze kukiggula luki. Ekigula lugi kya leero njagala nga oyina 5.5 GB RAM. Nkiddamu. Ekigula lugi kya leero njagala okiwulire ng'olina 5.5 GB RAM bw'oba olina 0.0 GB RAM. Njagala osooka okiwummule odde nga ntandise okuwa information. Ompuliriza bulungi. Ekigula lugi kya leero bw'oba nga RAM wo mutono njagala oteeke wansi engalabiyo mu ddakiika ndoza nga 5 lyokokome tutandike video n'ekigula lugi kya leero sooka okyesonyiwa mututandise bwe tuti. Twedda twabuuzibwanga bajjajjaffe bwe twabeeranga ku masigo okwo nga twota ne batukubuuza kaawo kadda ne kaasangwawo ani mukulu. Kaawo kadda ne kaasangwawo nti ani mukulu. Ekibuuzo ekyo kyatuzannyanga nnyo okuwa ansi entuufu bekiddibwamu ekituufu. Naye nze nganze ku bwange
ansa gye nawangayo ekidibo kye nawangayo nagambanga nti kasangwawo ye mukulu kukaawo kadda kuba kali kasangwawo kati butyo eriyo ebintu ebitambula ku social media naddala kuba masheke abavuddeyo nga boogera ebigambo bye basomesa abantu mu budde obukyamu nga ne basomesa tebabitegeera njala bategeeza n'endowooza zange mu kigulalo gikyaleero njagala buli muntu ategeere mu nsi muno naddala ffe abaddugavu eno message njagala egende gye muli kye bayita obuwangwa n'ennono ke kabonero akalaga obuvubo n'obuddogo omuddugavu njogera ku muddugavu kati omuntu taveeri n'akubuzaabuza n'ebintu by'otajja kutegeera ekitwawuza emitwe okutegeera okusoma kuyamba luzungu oba kuwandiika n'ebizigadde ozaalibwa nabyo n'okwesalirawo ebigambo bingi byayogeddwa naye njagala kubawa ekirowoozo kyange mu kigulalo gikyaleero lumu ategeere ntandise bwe nti mu kigulalo gikyaleero nti eddiini okujja mu Africa oba ku lukalu lwa Africa naddala mu Uganda eddiini yaleetebwa buleetebwa ennono yasangibwawo era eddiini okujja mu Buganda yajja mu 1849 neefuna obutuuliro mu 1877 n'esaasaana okutuuka olwaleero awo wonna waaliwo ababuulizi bamasheeke ne bannaddiini abakugu abasobola okutafuta amateeka n'ebiwandiiko byonna ebiri madiini abasajja n'abasajja baali bagezi nnyo ebiwandiikibwa ebimu baabireka wansi w'ebitabo nga tebisomeddwa okuwala obutabanguko wakati w'abantu n'entegeera yaabwe n'obuwangwa bwabwe naye bamasheeki bano katugambe okuva mu 1849 okutuuka olwaleero mu mwaka gwa 2023 gwe nojja n'oleeta ebyawandiikibwa ng'ate bikontana n'okuba Obuganda ng'Obuganda buli mu mbeera eyolongebwa nga tukimanyi nti yo seri kennyini afuba nnyo okulaba ng'ajolonga Obuganda nga ajolonga Ssaabasajja Kabaka ajolonga buli kimu akijolonga ebigambo nebivaayo ng'era nti biringa ebirumba era ng'olaba ebintu bino biringanga ebisasulire ne sigendaga nti basasule wabula ngenda banenyako ekigambo kimu nti basebo bamasheeke njabagamba nti ewali omugenge tofunyizaawo ngalo ewali omugenge tofunyizaawo ngalo olw'ensonga nti bw'ofunyiza engalo wali omugenge ajja kukolawo bintu omuyisizaamu amaaso ob'omukola ki omuyooma kyekiriwa nzikirizganyiza nammwe 100 ku 100 nti ekitabo ekitukuvu Kuruhani girimu ze mwasomye ntuufu gye ziri naye esooka weebuze gwe yazirese mu mwaka gwa 2023 abaaliyo okutandika mu 1889 okutuuka olwaleero bate basobola zibuulira abantu nti weziri lwaki muzirese kati era lwaki muzisomesa abantu bemumanyi nti balina amannya gaabwe njala kubuulirayo ekyokulabirako amannya gange ngoogera lunye tinze Lumbuye nsobola okutambula nga Lumbuye okutuuka ku jjajja wange ow'e10 nga ne we yaziikibwa we yaganzikibwa mmanyiwo nsobola okusongerawo naye njala kubuuza erinnya lyange ly'eddala ly'eddiini bayita Fred sisobola kutambula sisobola ditambulira ku Fred yali simumanyi naye Lumbuye mumanyi mpaka ku Lumbuye yatandika kyendi kati tuleme kwemalamu kunyiiza abantu nakuleetawo bintu bitategeera bikola ki bitwawula eddiini nga bwe yajja abamanya bagitandikawo gireeta mu ggwanga we bagirese mugireke nga bwe temujjayo ebintu ebimuwadde byawandiika nga gye tubimanyi mubireke bijja kutinkula obwongo bw'abantu gw'obibuli abatajja bitegeera ajja kufuna mu bulala n'abaabitegedde ajja kulowoozaamu kirala kati muleke byali byawandiikibwa nga byabikkibwa bisigale gye biri olw'ensonga nange nja kugamba amanya gange nze Lumbuye nsobola okutambula nga Lumbuye ne sisobola kutambula nga Fredi kati Sheikh njala kubuuza ekibuuzo kimu bw'obanga gwe Sheikh Muhammad nsobola okubuuza sebo Sheikh Muhammad tambula nga Sheikh Muhammad togenda kutambula oba Faruku togenda tambula nga Faruku kubanga tomumanyi tumanyi buvubo na buddo kati ebintu omuntu byerekereze nga bwe biri olw'ensonga waliwo ebintu bitasoboka kankunyongere mu kigwalo gikyaleero mu Buganda muno okweddira kaali kalombolombo na nnono abantu kemutategeera nze okweddira empindi kyali kitegeeza kinkakatako okukuuma empindi ebutasaanyizibwawo okweddira engabi kinkakatako okukuuma engabi ebutasaanyizibwawo
Okitegedde? Akakodi bajjajjaffe bakakola okuba nti kaawula n'okubanga beeyambisa akakodi ako okuuma ebintu Katonda bye yabakwasa obutasaanyizibwawo kwe kweddira okwo. Obutazaalanganamu kye kimu ku bintu bajjajjaffe kye baateeka mu nkola butya. Gwe omwana ngaaze Lumbuye sisobola kwagala mukyala yenna wa mpologoma. Lwaki sisobola kwagala mukyala wa mpologoma? Kubanga manga nzaala wa mpologoma. Lwaki sisobola muzaala wa muwasa? Ensonga yino ekisookera ddala bwe tutambulanga Abaganda buli omu alina ensibuko ye. Ku nsibuko eyo jjajjawa asookerako ddala oba asembayo aba asooka yazaala abaana katugamba abaana 4 katugamba abaana 6 abaana balenzi 2 bawala ku sayidi ya kitaawo ne ku sayidi ya maamawo. Kati abaana bana abaana jjajjawo bazadde bwe bawezanga emyaka 18 okudda waggulu basajja kulanga abala bakyala ne bawasibwa ne bakola ki ne basaasaana. Mu kusaasaana kuno tebaakuliranga mu kitu katugambe nti nsibuka gomba. Jjajjange Lumbuye yazaala abaana 4 abaana abo ne bakula bwe bamala okukula buli omu n'asaasaana. Jjajjange yasibira ttanda eri abasibira emukono gye bali ekyaggwe, eri abasibira entebe, eri abasibira Busoga, eri abasibira Masaka. Abo bajjajjange. Kati abajjajjange basaasana okuva mu jjajjange nabo bagenda bazaala abaana. Bwe bazaala abaana n'abaana ne bazaala abaana ne bakola ki ne basaasaana. Ekyo tuyita nti omuntu okuba nti wa kika kitomuzaalamu oba tosobola muwasa okwewala okwegatta omusayi mu gufaanaganya olw'ensonga tomanya gy'otambulira ojja kusangayo Namuyimbwa, ojja kusangayo Nakasenge nga yetakubulidde mannya ge omugwemu omufunisa olutu mugenda okutuuka okweyanjula oba okukyala ng'omwana ye Nakasenge omwana ye Namuyimbwa ogenda kukola otya? Gwe olw'okuba tava mu family tava mu nnyumba mwova. Ekyo ekizibu ekiriwo nti bano abasajja tebamanyi kulambula nsonga zino. Ekyatugambisa nti twemanye mbika era tuleme kwezaalamu olw'ensonga nti ku nsibuko zaffe tetwamanya bajjajjaffe abamu baasaasana batya okwetooloola ensi. Ekyo kyabasaasaanya. Ow'empindi ali ekyaggwe ngenda omunoonyerezaako nga musaayi gwange kati singa namusanga ne muzaala mugenda kuba nkyogera ntya. Tugenze ku maama wange. Maama wange butyo kitaawe yamuzaala ne baganda be basaasaana. Maama wange n'anzaala naye naye alina baganda be. Kati jjukira mu ndagabutonde omuntu yennyini nganze kwogera. Ku ndagabutonde ya mmange ninako ebitundu 4 ku buli 100 enkage baya taata wange. Kati mwensanga omukazi nga wampologoma ne mwagala kiba kitegeeza nti ngassa obutafaali bwange mbugasse n'obutafaali bwa maama wange ng'ate bufaanagana tuba tugenda kuzaala bamaama wobe. Kye kitwawuza ekyo nga bwe kibannyonnyodde n'ekiro kino okuba nti omuziro gwa maama wo toguwasaamu kubanga tomanya jjajja ne jjajjawo yazaala maama wo baana babeka be yazaala baasaasaana eyo yenjawulo eriwo. Okitegedde bulungi? Yeyo ensonga lwaki eddiini bwe yajja abamanyi abaliwo baasirikira erimu ezimu ne bazisirikira ne bagamba nti ezimu tuzireke kuba tebajja zitegeera. So kyenjagala obagamba nti ebintu bino tubikwate empola tuleme kwawula mu bantu nabba buzaabuza. Eddiini yatuleetula bwoti twaffe abaddugavu era Ssekabaka mu 1949 Ssekabaka Muteesa asooka yaleeta bannaddiini bano ne bajja era ne bakola omulimu gwabwe. N'ekibuuzo kyange okuva mu 1949 n'essisira mu 1877 okutuuka 2023 lwaki buno obubaka bwasaasaanyiza butinkudde endowooza y'abantu? Kubanga ekisooka bw'obwogereramu tebabumanyi, tebabutegeera, balina obuwangwa obubatangira bwe basangawo bwe bagumiddeko. Njala kuwa ekyokulabirako. Bw'ogenda mu mawanga nga ag'Abawarabu ewava eddiini eno ye wasinga bamawobe, wasinga abaana batategerekeka be balwalira ensigo baswala ebibumba kubanga bagatta genes oba bagatta DNA. Bwe tudda mu Uganda obuwangwa obwezeramu nga tugenge Abanyarwanda bazaala abantu nga tebategerekeka. Bayika Windows bale balinga ennusu Bulaaya, musajja mukulu alina amakudde alina hips bayika bazimba magulu galinga enjovu kubanga bagatta DNA. Ekyawuza DNA yensonga lwaki osooka n'ofuna omuntu gwe mutagatta musaayi ne muzaala omwana nga ali pure. Okugattanga n'omusaayi
kintu kikyamu. So ngenda saba mwenna abali ku TikTok. Ngenda basaba n'obuwombefu. Temuddamu kuwemulaba masheeka n'obuwombefu mbaleke. Temuvuma munnaddiini yenna. Ekituufu kiri nti ebyawandiikibwa mu Qur'ani mu ebiri. Naye abaabisomye bireeta essaawa zino nga bimaze emyaka nga 15 nga gyebiri. Be baakoze ensobi. Babyogeredde mu bantu abatabitegeera, ate babyogeredde mu bantu abamanyi ennono n'obulombolombo. Tosobola gatta mandwa. Tosobola gatta mandwa na mugugu. Mukitegedde bulungi. Tosobola gatta mandwa na mugugu. Ebintu bibiri bino bakati ngina basaba bamasheeka tembawemula tembavuma mbaleke. Lwakuba nti ekintu kye baakoze kyali kyakwekebwa emyaka n'emyaka tekyagala kwogerwako mu public olw'obutakubagana kubanga basangawo ennono ng'erina obulombolombo n'ennono okwawula ebintu bino. Yensobola kigenti nze banga nti amaanya gwani nti nze Lumbuye. Nsobola okutambula okuva ku nze okudda ku kitange jjajja wange okutuuka we yaziikibwa n'ekijja nkikulaga. Njala kubuuza bwe bagamba tambula nga Fred mutandika ntya? Ntandika ntya okutambula nga Fred mumanyi namusanga wazaalibwa bamuzaala ludda wasisobola. Kitegeeza ennono y'amaanyi nnyo ng'ogirambula ogimanyi odda gyeraga. Nze Fred simuwulirangako, simanyi gy'apangisa, simanyi gy'asula, simanyi y'ani. Kati tuleme kwerumangana mu bintu bye tusobola okontrolinga ng'obudde bukyali. Mbasaba babadde bamasheeka tembavuma n'amasheeka mmanyi omwogeramu abantu musooke mubabuulire ebintu bino ate mubatendeke baleke babitegeere. Naye okuvaayo okwogera ekintu nga mulinga abakuba ennono abakuba Obuganda muba mumala biseera ate mujja kwawulamu abantu. Olw'ensonga tukimanyi nti okwawula mu bika okwawula be muzaalangana nabo kiba kitegeeza kiina kye kikuliyetinga n'okuwala bizibu. Bannange njala basaba n'obuwombeefu mwenna bannayuganda temuddamu kuvuma basheeke mbaleke era temuyomba lwa ddiini kubagana na nnono. Gwamanyi ky'omanyi sigala ku ky'omanyi. Naye ate obudde mwakireeteddemu bwe bukyamu n'abantu bwe mwasomesezza ekintu mwasomesezza abantu bakyamu. Bwe mbagambidde nti wali omugenge tofunyizaawo ngalo. Kigulalo gye kyaleero nkifundikiridde awo tutandise information. Tutandikidde wa nsize gye buvuddeko nga nwana ne Yoseri ne Janet ne mutabani w'omuhoozi ku nsonga ezikwatagana ku ttaka ly'e Namboole n'abatuuze abali baddeka balisisidde. Wetwogerera abatuuze bano babagisizaako maanyi era ne battibwa. State yabalimbye nti abantu bano tebaafudde kono bassa abantu abasukka mu 10 okusinza ku information yange gye nafunye nabadde mbawo update abantu 10 be baafudde. Yo government netandika okulimba nti kuli n'omu yafudde olw'ensonga bakimanyi bo balina kubuzaabuza ggwanga nadde buli information enfu nenga abantu 10 be bafudde bakasiddwa battiddwa lwakuba nti government yalimbye. Bibiri bibadde Namboole nga basengula abantu ku mataka be bakubya amasasi okubatta. Sorry. Omukulu ono omwogezi wa police agamba nti abatuuze batandise okuba police. Naye before bennyini bakozesa bakifeesi okusooka okujja abantu bano ekiro ku lunaku nga wayisewo ennaku basooka kusindika bakifeesi bano ne bakuba bubi nnyo. Ndakumala okwongeza ku basooka kusindika bakifeesi bano. Omanyiza difference zange mba nazo basooka kusindika bakifeesi bano okusengula abantu. Abo basooka kusindika abo. Bebasoka okusindika ne balemwa kati ne baleeta battalioni z'amagye ezaali zisuze mu Namboole okutandika okuba abantu. Kati ulira ono omwami ayogera nti abantu basoka okuba poliisi amayinja. Eyakwata abantu babiri
asembayo okubeera mu kifo kino abatuuze twasanga tebakyalina nakkubo lituuka ku kyalo kwe babeera nga wonna amagye gazimbawo era baali beeyambisa kigoma kino ng'ekkubo kyokka era tubalese bawera nkolokooto nga bwe batagenda kwamuka ttaka lino kubanga lyabwe bwoya. Awo sijja kulwawo kambazanye ne nakano. Era abize embeera nange nga bamundaba maama we era wendi bwendi. Amyuka omwogezi w'amagye Kano Deo Akiki yatubuulidde nti abantu be babasookereza nga bo bali ku byabwe bakola omulimu ogwabaweebwa. Naye amagye agakuuma bainginiyazi baffe nga bakola gagezezaako okukuba mu bbanga amasasi emirundi 3 naye abantu bano ne bagenda mu maaso n'okubalumba nga balina ebijambiya nga balina obusaale nga bakutte amayinja bwe baba gakusukira. Oyo mukulimba talina mukwatira nsawo. Bajja ku makya ssaawa zaali 3 kambalage ne vidiyo eno ne bajja abasirikale bali babatadde Namboole n'abateeka omwo asima vidiyo nkyagirina kuba nagiba postingira simenti nkyagirina wano jana postinga nyinza okuba nagijjemu of course nyinza okuba nagijjemu yanagijjemu ndowooza let me see musasira katono mayini n'ebintu bingi mu simu muno ne video nagiba postingira basooka ne baleeta abasirikale bali basuze mu Namboole ne baleeta almost battalion 2 ne basooka bakuba amasasi for 14 minutes consecutively nga bagoba abantu mayumba kati gogamba ta mu celebrity yakuwa omuntu nga mwasoka kuba warning shots for 40 minutes amasasi mwako abasirikale bonna buli muyaje mundu ne mukuba amasasi for 40 minutes nga mugoba abantu kubajja myamba gawe ne mutandika ogakona nettaka lino lya Kabaka bwa Buganda. Abantu bano njala tegeza abantu be Namboole omusajja gwe mwateeka mu parliament bakiikira Semujunganda temumanyi omwasekereranga omuntu w'amazima yakyasinze enkwe n'obuyaye. Semujunganda oluko nnono naye alumanyiko era nga asirize kubanga naye akolagana bana abayaye era abantu be NAKACWA abantu be Namboole akatooke kireka mwenna mukimanye nti omusajja oyo gumwalonda yomu kuba mafia bali mu government nga temumanyi oluko luno yali alumanyiko bukyanga bajjawo bantu babo yali azeewo n'akola statement bukyanga jjawo bajjawo bantu bano Semujunganda yali avuddemu awo nayogera ensonga zino tazogerangako kyokka yakiikira ewantu awo. Tugenze ku officials b'Emmengo ettaka lya Buganda tekubangako muntu wadde n'omu ajja kwogera ku nsonga zino bonna basirise bino bye tubaga nti mumulasirika ekiri atabale kyekiri n'asigadde waka mwenna bajja balya batta abantu 10 ettaka balitwala nega n'abiri agasigadde gana agalaba mugenda kula project nga zizimbiddwa waawo nga za state house sosi za Namboole ng'ekisaawe. Njala kubuuza mukulu ono Dewa Kik nono mwogezi wa police mwagala tugamba schematics z'ekisaawe ekyo nga kizimbibwa China Construction Company ya kizimba schematics ze basooka okufuna okuteeka emmanju eri ebisaawe bisambibwamu na kino ekya wakati ne ka hotel ka ne parking n'okuzimbako Bugwe yasooka eze original schematics ez'ekifo ekyo government zeyinako obuyinza alina ettaka erisigadde mu abbalibbe mwagala tugamba later on nga mumaze okwa UPDF contract ey'okurinovating ekisaawe schematics z'ekifo ezo ne zikyuka okuva ku original ze bateekako face okwetoola Namboole yenna eri mu playground obuli bateekayo ku side eri ekireka akawoteri ke bazimba eno ne parking gye baakola eno maaso ne Bugwe gwe bateekako bekisaakaate mwagala tugamba schematics oba mapu y'ekifo ekyo ku original paper schematics zakyukamu nga mumaze okuwa UPDF obuyinza okujja okurinovating ekisaawe ekyo. Ekigambo schematics kiba kitegeeza map oba entunula oba endaga kifo ekyo engeri gye kyatondebwamu ne gye kyakulamu na buli kimu ekimu kye tuta schematics mu Luzungu. Namboole ekisooka aliko ebisaawe bibiri ebyebweru bizanyo ebitunudde by'ekireka eriko ka hotel ne parking n'emiryango emire gyasibwako gyonna gyonna okwetoola Namboole kati no gye mwasiba ne mutwala ettaka schematics z'ekisaawe zakyuka after nga mumaze osibako Bugwe oba mutugambe ettaka lumu litwala mulyagala kuba tumaita ettaka mugenda diguza ba China
ati first sikamati tize kifeche zaso kabachina nga bazimba wo weziri original ne map weri nga batuze bali libali bakola milimo jabwe kubange ettaka bali gula ku bantu baabwe attaka lya Buganda za choose kuba mwamanya nti omuna wa private company kujja ku renove balina mission by the way mind you balina mission etia bamanya nti wetuwa private company kujja ku renove ng'ekisaawe kino tetujja kufuna mukisa guwamba ttaka lino kati katukoze UPD baso kane bazimbake bugwe ne batwala ko party ne bagitwala bazimbake kisakate kade bagamba no kati katudire UPDF gitwa tuwa contract ejesisirawo emarokora savengeri gye bagenda okubbetta keriranya kye kyaleta UPDF sebo bobanga mugamba nti UPDF ya company singo kuzimba mu Uganda Crane is esambira wa mpozi kati teyasambide Egypt kategenze Tanzania for 37 years national team teina kisawe kyayo national team kati empire gisali ekichaliza bweru kubanga mu interest yamwe yakuba buli ekimu mu Uganda mu kitwale UPDF project zerezimbi ezili constructed muzitubulire bobe nyiri basula mu Uniport family bill ona akala kate ekiwojolo na akala kate ekiwojolo mu Uniport kana akayumba kalinga akati ko basula kyokamba UPDF tena capacity zimba basirikale de wakiki yoseriti bahaburo tabaseno tano wakali sete tabazete sanga biswe na nyindi toilet lukwata sinia oyala kungati UPDF tasola kuzima nyumba za basirikale okotola all barracks abasajja basula mu tent kati mutu uli embozi woziza mweza amalwa agakwate ekiro mutani kukunyikebekere mu bafu mwagala tugamba UPDF je mwade nambole with the hidden mission eyokutwala etakerio yaita ina capacity zimba basirikale mu barracks je bali basula mu tent mu fera muleke kubuza bana Uganda ata otwavaawo kati ekifaananyi kino ngenda kibalaga kiri vero tekirabika kunnyo naye ngenda kibalaga mukyetegereze bulungi ekifaananyi kyo mukiraba kikaddemukko nga wasaanya kaloli mulaba afukamidde yewombesenga eggongolo esiba akabugo mumulaba nga afukamidde yewo tetwamanya nti akasajja kano kagenda tufukira ekizibu ka Nalumansi kaakawo nga kewombese kalinga eggongolo esiba akabugo tetwamanya kikyali kitujjira kankizeemu kirabe nga ne Ssaabasajja kwali Obuganda nga bukyali jjajja Nakirembeka waligo wuuyo n'abantu abalala bali mu Buganda nga Buganda ekyateredde tetwamanya nti kana akasajja kaali keezi bina nga kafukamidde bulungi nnyo tetwamanya nteekateeka zaako video etandise nzize njogera ebigambo ku social media kuno ebbanga ddere nnyo ng'abantu abamu mu ntunulira kyamuli ng'essalambu eri ensenke naye nze byange mbyogera n'embirekaano oluvannyuma ne bivaayo mutandise okuvaayo mpulampula mwejjayo mutandise okulaba naye nga tonnavuma lumbye tonnalumba lumbye sooka otindika olugendo lutuuke Mmengo mu Bwakabaka bwa Buganda olambule amasaza gonna ojja tegeera olambule embiri z'Obwakabaka ojja tegeera ogende ekasubi ku Masiro ojja tegeera gende Mmengo ojja tegeera nti lumbye byayogera bituufu njagala mukwate essaala ze musabidde Ssaabasajja Kabaka mwongere okusabira Ssaabasajja Kabaka musabire Buganda njera okubaza mwenna abakyali mu nteekateeka egula posta okuzisaasanya Kampala yenna era tukyetaaga posters ezo kati njagala bawa analysis yange wano ndikungende ku information tubadde tulwana Ssaabasajja Kabaka ng'embeera ye mwayi Museveni akuttira Musayi Museveni kyasooka okukola nabagamba asooka kukola kimu bw'aba n'akutta asooka ku spoilinga oba kuwono linnya lyo n'alisiiga ettoomi n'ajja buli blackmail propaganda era n'amukuteeka kugenda okufa nga tokyalina kitiibwa kyageze okukola ku Ssaabasajja Kabaka neevayo n'enkirwana mpaka olwaliro nkyakirwana nakugamba nasooka kufuuka Muganda nga sinnafuuka Munnayuganda nasooka kuba Muganda nga sinnafuuka Munnayuganda yesobola ki programu eno nagiremerako nakati nkyagikola Museveni asooka natta ekifaananyi kyo natta erinnya lyo n'ayingira famire yo n'agyawulamu n'agitwalako ekitundu n'agiwa ebyokukola oyo gwe bayita Museveni
bw'otunuulira gwe mu mbeera egenda mu maaso mu Buganda byenjogera tobirabirako ddala nga biri mu motion oba biri mu kutambula mu birowoozo mu bikolwa nebitakolebwa tobiraba nga bitambula ng'anaakutta asookako oluna kifaananyi kyo n'ayonoona erinnya lyo ne bakuvuma ne bakujolonga ne bakyankalanya buli kimu n'ayingira famire yo n'agikyankalanya n'agyawulamu bawadde ensimbi n'azibawa ne bategeka okwogera olufalansa mu famire yo ng'ogenze n'abateekawo kiki ekigenda mu maaso essaawa zino tubadde tukyali kugwandiga kulinnya nnyumba ate olwo ekikere ne kisamba olugye tutya nze okuva okwogera ku nsonga za Kabaka n'obwakabaka wa Buganda ne Buganda sisasulwa nkikola nganze amanyi eyasoma ebyafaayo butya bwe bajjawo eggwanga n'olisangulawo kye tuyita ethnic cleansing nkiddamu nze yasoma ebyafaayo butya omuntu bw'asobola okugjawo eggwanga n'alisangula ku maapu n'alisangulawo kyekyandeeta basinga temwakitegeera mwambala amakanzu ne munnemu naye nga tomanyi mission neekosifu eri mu kintu kino Museveni kyali mu kukola bakiyita ethnic cleansing bajjawo Buganda n'Abaganda nga temumanyi mwoza okuvoola sina gwenzivuula wano kubanga sinza okubavooza abavoozi gye bali mubamanyi ojja oleta programu emu nga nvuma wano sivoola kubanga nkuwulira kyotayagala kuwulira naye ng'ojja kiwulira mu mutwe ntandise bwetyo emyaka 5 bweddu Ssaabasajja Kabaka ng'atawaanyizibwa ekimbe ekyamuviirako okufaana nga bw'ali era nga yaweebwa butwa akabinja kali Mengo era nga bakimanyi kye baasalawo mumwetoloza amagye namusiba nvumbo butavaawo njala tegeeza Buganda tumwebale essaala zammwe era Ssaabasajja Kabaka yakomyewo mu Kisaka mwali naye ng'akyali mugonvugonvu akyawumuddemu ekyo njalo kibebaza mubale kusaba mwali mu Kisaka yakomyewo era saagala mweralekire nti akyali wakasujja yavuddeyo naye nga akyawumuddemu katono nga mumanyi bitambula naye mu mbeera wale tubadde nga tetumanyi nti ali luddawa embeera eriyimiridde etya abalaba mubise nti aseeredde biki never nga tukakkane Ssaabasajja Kabaka gyali akyafuna bujjanjabi ali wakasujja tuba tuli awo sisitiimu yayo seri yakozesa abantu abamu bakozesa nga temanyi nti abakozesa batya basobola okugamba ekintu nti kikole naye nga tomanyi impact yakyo obuvuna budde bwakyo ebiseera bisinga tugamba nti oli mu kifo ekikyamu mu budde obukyamu n'abantu abakyamu oli mu kifo ekituufu mu budde obutuufu n'abantu abatuufu bintu biri byanjawulo kati musooke mumpulirize twali mu budde obwakazigizigi nga empologoma olumbe lugibala embirizi era ng'ekyaddeko ewakasujja maama waffe tugenda okulanga emitimbagano egya gavumenti gye tumanyi nti gyo gitambuza ku wano nalinnya Ssaabasajja Kabaka nga gitaddeyo abalongo nezije ne baga nti abalongo okukubuzaabuza kwogera ku Ssaabasajja Kabaka nti mulwadde nezije ne bakolera video bulungi n'ekibanyonyola n'ekiteeka wali tuba tuliyo nga baleesa akatabo ne mbaga nti akatabo mukaleke nyinike yakawandiise yamanyi nene mbagamba lwaki kajjidde mu kiseera nga Ssaabasajja Kabaka olumbe lumbala embiriizi kyekyali ekibuuzo kyange era nembirekawo kati ekibuuzo kikino gwamanyi Obuganda naawe atabumanyi naawe abutunuulira naawulira ensonga zonjera kubuuza ebibuuzo bino biringa bisatu gwe kennyini osabire Obuganda osabire Ssaabasajja Kabaka osabire n'abali mu Buganda olyoka oteekere wano ekyabalongo kyava ne kisirika ne kigona nenjera kubuuza maama bwe yagenza okulonkinga akatabo ke yawandiise yakalonkinze bulungi nnyo naye baani ababadde mu katabo ako abagenze ku mukolo bonna mwabale bulungi nnyo walabyeko omulangira yadde omumbejja oba omukungu yenna eyavudde Mengo mu Bwakabaka bwa Buganda walabyeko n'omu weebuuze lwaki tebabaddeko nkubuuza walabyeko omulangira oba omumbejja oba omuntu yenna wa famire ekwatagana ku Ssaabasajja Kabaka yabaddeyo nedda walabyeko omukungu yenna kabere minisita ng'avudde Mengo abaddeyo nedda Nalumansi Wassanya Kalooli Charles Peter
Mayiga Mr. Alaji wamulabyeko nedda abaffe kiki ekyatuuseewo kulwekyo nekikuwa ebibuuzo bingi nnyo wolina okunoonyeza ebiddibwamu ggwe ng'omuntu weerowooleze kubanga tukimanyi nti obwakabaka bwa Buganda bulina ebifo eby'enkizo ewakolebwa emikolo egyabwo nga bwo lwaki era ekitabo kino kyateekeddwa mu kifo kyetumanyi nti si kyaffe kya Buganda kyekibuuzo ekisooka ebigabo bingi ebitambudde ku social media byenjagala buli omu abiwamba tojjemu ky'osobola okuteeka mu mutwe ky'otasobola kirekeraawo kuba tukimanyi bingi bigenda kutambula era bigenda kukyusibwa nga byagala bikyusa bituuka okubatawaanya emitwe naye saagala bikutawaanya emitwe kakkana wummula wuliriza ebintu byetegereze era ensonga ezimu tuzirekere abagendo zitambuza nga bano zitambuza neggwe njala kubuuza ebintu byonna bikoleddwa ekibuuzo kyange kiri mu biro byonna byakoleddwa mu budde obutuufu mwe birina okukolebwa kyo kibuuzo kyange nze nga biri mbibuuzizza mmwe naye nkubuuzizza ebikolwa ebyakoleddwa nga tunoonya empologoma ekyadde wakasujja eryetya byebikolwa ebituufu byali birina okukolebwa mu kaseera ako kale kadde kaseera kakyamu bwe tebirina kukolebwa olw'ensonga twadde biraliikirivu okuba nti omutanda taliiwo naye ate eriyo ebikolwa ebigenda mu maaso njala kubuuzaamu kobere ggwe ng'olina girlfriend wo mwagala otya ne bakubira essimu baga nti munange maama olumbe lumbaleembirizo gamune soke tukomawo mumala ogenda okulaba maama kabere mwana ng'alwadde katukomawo tugende tumala okulaba omwana kobere ggwe kennyini nga tewewulira bunyuga tunaalulaba olulala naye obudde ekintu kino kyakoleddwa nze sakkiriziganyizza nabo ebisigadde byonna Katonda yamanyi naye obudde mukyakoleddwa n'omutima mukyaleeteddwa si mulungi katusabe binaavaayo byonna tujja biwulira naye njala twesabire nnyo n'okusabira Obuganda olw'ensonga nti ebintu bingi tebitambula bulungi kubanga mengo eri mu kaseera k'okusoomoozebwa ngenda kusaba jjajjaffe abebeka abakyalimu empeka emera bakatikkiro abaawummula nsaamufuneyo olusirika ng'obudde bukyali banga ekimu tekinasamba ddagala musooke mutunule mu nsonga zino tuleme kuwa basunzi ssanyu nga bwe tugaa nti amaziga g'ente ly'essanyu ly'amalembo bakatikkiro abaawummula basatu ow'ekitiibwa Mulwanyamuli Ssemwogerere ow'ekitiibwa Jebbi Walusimbi ow'ekitiibwa Dani Muliika bajjajjaffe abebika bakyalimu empeka emera n'abataka mbasaba mufuneyo olukuŋŋaana ng'obudde bukyali nnyo ekiwundu nga tekinasamba ddagala mumunyumunye mu nsonga zino tusobole okuba nga tetuwa bannakigwanyizi abalinze okuseka nga Obuganda busaanawo mu ngeri yonna kwe kubadde okusaba kwange ndowooza kati awo ntandise video bwe tutunuulira ebyafaayo bya Buganda njagala olw'enno ndwavire ku ntono olunaku lwa jjo lwadde lwa mukaaga wabaddeyo akacyankalana okwetoola amasiro g'abassekabaka e Kasubi gye bawummuzibwa nga amagye gasazeeko Kasubi oluvannyuma lw'abalangira n'abambejja abaali bateese edda okugenda butyo okuyonja mu Kasubi omwo eri bassekabaka abaterekebwayo abaawummula ffe kituyita mu baffe abakopi okulima ku bijja naye abalangira ne bagenzeeyo omu ku bambega ba Mayiga n'akubira abasirikale ba Mayiga essimu era bo ne bategeeza ebitongole by'okwerinda omuli ISO ne Ssemwayi ne basindika abampi n'abawanvu abayiriddwe Kasubi okujja okucyankalanya embeera era nategeddeko mu kavungano kano waddewo n'abatamanya ngamba badde balina enteekateeka eyagala okwokya amasiro mu kavuyo kano Mayiga tukuwooninga bakuwaana okudduka nalumansi togeza n'ofuna ekiseera ekikutakula mu nsingo wano ng'olinda mission y'okuddamu okwokya amasiro kubanga nawe ojja kweyokeramu nkiddamu ojja kweyiwa amanda mu mbugo kubanga tukimanyi ekintu ekikutawaanya mission gye baakutuma gy'otajja kutuusa njagala enseso kemanya ebintu bino wammanga Obuganda busaanyewo butya baani ababulikiro Museveni yagamba nga yakamala okutuddiza Obwakabaka nti bw'onooba osaanya Obuganda okozesa Baganda bennyini okuba nti babusaanyaawo era kye kigenda mu maaso omwami ono afutubadde ku Buganda abagamba nti akola era omwerufu ow'ekitalo
njala bategeeza nti lwalioka mwambule ng'ensi etegeera erabe kiki ekituufu kye mbadde temumanyi ntandise bwenti. Abaganda mwenna n'Obuganda mbategeeza abalangira n'abambejja basaava ne bannaava na buli muntu yenna Ssekinomo gy'ali abawoza nti Obuganda buladde naye nga tetumanyi gye bulaalidde muwulire bino wammanga. Mu biseera ebyayita eri Katikkiro tumanyi obulungi Jebbi Walusimbi yasanga kusomozebwa okw'amaanyi yalina enteekateeka nnamutaayika eddamu era buto okuttukiza okuyonja n'okutereeza ekifo kyennyini kye bayita Bulange Plaza. Era Jebbi Walusimbi Katikkiro yawummula yalina ekittavu okwanya ensimbi ezaali zitisondeddwa Obuganda bwennyini okuddamu okuzimba ekifo ekyo ekya Bulange Plaza. Ono Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga na Lumansi Gamulengejja Kawenkene Wasanya kiyatuuma amasengere nabo bunyonnyola amasengere kyeki kubanga nakyo si kigambo kirungamu kukituuma Obuganda. Era ekittavu kino kyaliko ensimbi bulungi ezisobola okuzimba amasengere gano agusobola okuzimba Bulange Plaza eggwe bulungi nga ne enteekateeka nnamutaayika eyaliwo nti Oweekitiibwa eyawumula Jebbi Muwonge yalina enteekateeka eyongerako emyaliiro ebiri okuva ku egyo omugenzi Idi Amin Dada Opoto gye yalekako ku nsimbi ezaali ku kittavu ekyo. Nkiddamu Oweekitiibwa Jebbi Walusimbi amannya amatuufu ge yali atuumye ekizimbe kino baali bakiyita Bulange Plaza so si masengere nga Wasanya Kaloli Saloga Mulengejja na Lumansi ye bw'atuuma ebintu bye ng'agezaako nnyo okulengeza Obuganda amasengere nagabannyonnyola. Enteekateeka nnamutaayika eyaliwo nti Katikkiro yawummula pulaani ye entuufu olw'okuba nti yali yinginiya omukenkufu mu kuzimba ebizimbe nga n'abatakimanyiiko nti ebitundu 65 owa State House Entebbe Jebbi Walusimbi aginamu mukono. Era enteekateeka eno yali akongerako floor bbiri zemuyita floor oba emyaliro ebiri mu bbanga yeyongereyo waggulu. Ensimbi zino zaaliyo ku kittavu era nga gye ziri. Naye omukulu ono bwe yajja ng'amaze okusoloza ettaffaali yakola bukozi kimu kuteekamu nzigi kuba plasta na kuyuwa na kusereka ensimbi ne ziyitiraawo ng'agamba nti ez'ettaffaali ze mwazimbisa naye ng'ate ensimbi ku kittavu zaaliyo. Tugenze mu maaso nti era Oweekitiibwa Jebbi Walusimbi yalina pulaani nnene nnyo eri Obuganda era baali batandika dde okusonda ensimbi nnyingi nnyo naye ono kye yakola kyabaga nti yajja n'obwerufu n'okukulaakulanya Obuganda kye yakola ku kujja okuba plasita okuteekamu enzigi n'okusereka ng'akozesa ssente z'Abaganda ez'ettaffaali naye ng'ate ssente ku akawunti zaaliyo. Tugenze mu maaso. Mu nteekateeka y'emu gijja bategeeza nti Obuganda olw'okuba nti bwalina ensimbi ezaali zirindiridde okukola emirimu gino olw'okuba nti waliwo obwangu bwali bwetaaga okukyusa Katikkiro olw'ebintu ebyagwawo butyo n'amasiro gennyini nago tugenda mu mwaka gwa 13 bweddu nga gagaanye okuggwa. Naye gwewuunye Bulange Plaza mu gye muyita masengere yazimbibwa mu bbanga ttono nnyo naye ate amasiro agalina okuzimbwa mu myaka 2 gagenze emyaka 13 nga ligaggwa. Omuganda ali yagawumbidde ateebuuza kiki ekyatuuka ku masiro lwaki gagaanye okuggwa ng'ensimbi zaaliwo kiki wulira emboozi. Butyo amasiro gano agabassekabaka gye bawummulizibwa gaalina ekittavu ekyetondese kyokka kye baayitanga zimba amasiro. Abaganda abasinga obungi amasiro gano bwe gaakumwako omuliro waliwo ekittavu ekyateekebwawo ekyalinga ku ssente zino buli wende nkufuna bweppo n'akawunti emu eya bbanka omwateekanga ensimbi zino ezazimba amasiro. Ku akawunti eno eyazimba amasiro waliyo obuwumbi waliyo abuwumbi 2 bweddu ku ssente ezazimba amasiro Abaganda ze baasolooza. Gavumenti ey'Abajapaani yatuwa akawumbi kamu n'ekitundu akasiringisi za Uganda nga zino zaafeffettebwa n'okusabibwa Oweekitiibwa musajja wa Kabaka waswa Biligwa gwemumanyi nga owa FDC ngera yali akyakola nga ambasada w'eggwanga Uganda mu Japan. Japan yatuwa akawumbi kamu n'ekitundu ak'ensimbi eza Uganda. Ekibiina ekiddukanya ebifo byonna eby'enkizo eby'obuwangwa mu nsi yonna ekya UNESCO nga kikuuma Mutual Heritage
heritage sites okwetola ensi yonna kyo kyaleeta obuwumbi bubiri bweddu obw'okuzimba amasiro g'ekasule. Yoseeri ng'ayita mu nnyumba ye ya State House yasindika obuwumbi bubiri bweddu obw'ensimbi. Kitegeeza ki? Nga bwe mbagenda nti zimba amasiro yaliko ensimbi ezaaliko. Bwe tugatta buli obuwumbi obubiri n'obubiri bubeera obuwumbi buna. Bwe tugattako akawumbi akamu n'ekitundu akaba Japan bwe buwumbi 5 n'ekitundu, kati kitegeeza mu nsaasaanya n'entegeka ey'okuzimba amasiro enteekateeka namutayika ey'okubalirira oba embalirira yali ya buwumbi bubiri okuzimba amasiro ago gamala gy'emyaka 13 emabega ne bwe gandibadde gaguzimbibwa olwaleero gandibadde era tegasukka mu buwumbi buno obutaano. Abaasonda ettaffaali eryali mu buwumbi obuwumbi sente ze mwasonda omusajja agamba nti mwerufu yaziteekawa. Nze mbuuza ettaffaali lyasondebwa ne ku mwana wa Nassale owa P1 owa Senior 6 ne Makerere n'okusukka omutala wa Mayanja ne bagenda okusoboza ettaffaali sente zaatindibwa ettaffaali zaalaga ludda wa obuwumbi n'obuwumbi. Oluvannyuma lw'emyaka 13 amasiro gaganye okuggwa. Tugenze maaso. Omwami ono atera okwogera eri Obuganda n'abunnyonnyola ebigambo ebitamanyikiddwa na nnyinnyonnyola yaabyo. Yatugamba wano nti mwerufu, naye obwerufu mulimu okulaga, kubanga okutwala ettaka lya Buganda kwatudde, okukumpanya ensimbi kwatudde, n'okukola ebyawongo kwatudde, n'okwesiba mu Buganda kwatudde, n'ebintu birala bingi nnyo. Njagala kusaba Baganda mwenna abawuliriza temuddamu okukozesa kigambo kye bayita Buganda ku ntikko. Nkiddamu. Mbasaba ekigambo ku ntikko kigambo kya buwemu. Omanya abasajja bano baleeta ebigambo gwe n'otakimanya akijja ludda wa. Yaleeta obwerufu, ye si mwerufu, mukyafu ate muddugavu. Yaleeta ekigambo ku ntikko. Ekigambo ntikko kikyamu nnyo kya buwemu. Buli muntu wano omukulu ali myaka 18 okuddagulu entikko mugimanyi. Kati ye bwe yagamba nti Buganda buli ku ntikko yali Obuganda abumalizisiza ludda wa wano we buli siwo yali agambye nti ye ntikko. Kati ngenda basa buli muntu yenna ayogera ekigambo ekyo wegendereze ng'okifulumya bukabwa kubanga kya buwemu kya buseegu. Entikko mbi eri Obuganda era Obuganda yabuwemula bye bizibu bino ebiriwo. Entikko mugimanyi mwonna muli bantu bakulu wano muli 18 and above. Tugenze mu maaso. Bazzukulu ba Buganda bangi bakoze bizinesi nga bazikola ku lwa Buganda ne zirema olw'enkwezi ng'eziri emmengo. Ngenda bawaako ebyokulabirako. Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga njagala ensi ekimanye nti wali mu lukwe olwasuula leediyo y'abazzukulu ba Buganda gye baayitanga Ssuubi. Eyali ekulwa muzzukulu wa Buganda Ahmed Bwogere Masembe eno nno yalinga eriraanye kumpi ne kanisa ya Uganda ewangala n'ebuna wonna ku kkubo eriyitamu ne ligwa eri ku kidda Ennankulabye. Omusajja ono yavumirira n'agulirira okusuula radio eno Ssuubi FM eyali ekulemberwa omusajja wa Kabaka Ahmed Bwogere Masembe. Ye n'asala n'akola olukujjukujju ne bateekawo 89 katonyeze 2 fama n'agiyita radio ey'omulembe omuvubuka ng'olwamaze okusuula Ssuubi FM eyali radio y'abazzukulu ba Buganda kubanga yali emabega nga bagiyita radio y'abazzukulu ba Buganda olw'effutwa n'effutabbi ery'okusuula abazzukulu ba Buganda. Tugenze mu maaso. Butyo nga sente zimutawaanya wo ziteeka. Baasalawo bo kennyini ne bagamba sente zino tuzikose bitulina zikozesa. Mujjukira nti ettaffaani lyalimu abantu bangi abakukunavu abaali balisonda. Ki ekyatuukawo kwe kwawukana mu ndowooza n'entegeera olw'ensonga nti omukulu Gasita Lwentakke gwe mumanyi owa Ntakke Bekeri y'omu ku basajja abaateeka amaanyi mu kusonda ettaffaali lino so nga ate Buganda yali egaanye okujja ettaffaali ku bantu nga kiva ennyo abantu bajja kira abantu Buganda ebasolooza. Ono olw'okuba nti ye musajja mukalukalu tajja busera era waliwo ekitiibwa yamugamba nti munnaye nga bw'okuteddamula
nti katukole tulabe ngeri tugenda ofuna mu nsimbi ezikulakulanya Obuganda. Yamugamba ekigambo kimu gobo kyali kunoonya nsimbi nze wanajja kukola nsimbi kati gebya mu muliko yobuwanga nene no muri kubya mwenza najja kukola nsimbi ekituukiriziddwa nti omusajja yajja kukola nsimbi buli kimu akiresse nga kiri nga bukiri. Omukulu ono ekya TV entufu yali ya Buganda yalina kubeera Delta TV era nga ne Ssaabasajja Kabaka yakitegeddeko olw'okuba nti ye mu kusuula banne tayina yamukwatira nsawo butu yali amusajja munne Gasita Lulentakke kwe kusalo baleete bakole ne musajja munne mukwano gwe Kimba Freeman okuleeta BBS Telefina n'abasuula TV ya Ntakke gye bayita Delta TV eno ng'esangibwa ku kizimbe Muganzi Lwazza Katowali era Ewaffe okulya n'okkomba essowaani bukyanga olaba ng'ekizibu kino kyagwa ojagala ombuli yazzemu okusinkana Oweekitiibwa Lulentakke ne Wasaanya Kalo Charles Peter Mayiga na Lumansi wali ozzemu okusinkana Wasaanya n'Oweekitiibwa Lulentakke wonna kubanga yabali baamulyamu olukwe nga bakozesa ssente za Buganda. Tugenze mu maaso. Watuvaawo abasinga obungi mwena kyemutanategeera nti omwami ono akozesa ensimbi zonna okugula abasajja n'abakazi ba Buganda abali mu diaspora okumubeeza emmengo. Essaawa zino Robert Kyagulanyi Ssentamu muzzukulu wa Buganda bwe yafulumizza oluyimba Nalumansi buli muntu gyali yafunyemu amakulu gage naye nga message eno specifically yabadde egenda eri omukulu Charles Peter Mayiga n'akabijjako n'akali emmengo era message yagifunye kyeyakoze n'asaasanya ssente ku social media ku TV okuvumirira n'okujolonga erinnya lya Kyagulanyi wonna bakulyetinze account ku Facebook wenyibwe ekitabo ezisukka mu 1000 nga zivuma Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okulinyirira oluyimba lwe ne ku TV ne ku radio basasula okumira olumbe lwa Kyagulanyi yayogedde kubanga obubaka bwadde butuukira ddala ku ye kennyini n'abantu abali emmenga beefudde nampulira zibi oyo gwe bayita Wasaanya Kalo Charles Peter Mayiga. Ekyabaganda baffe Baganda boys nakibategeeza sibe bokka abantu bangi abafunye obuzibu nga bazze emmengo. Kati mmwe basajja n'abakazi babazaana ba Kabaka abali mu diaspora ddala mu America abategese Buganda bumu mugenda kwambala obusuuti mwambale emitega nswera mutegeke Buganda bwe Ssaabasajja Kabaka mmanyi bwali era bagenda okuyimba ekitiibwa kya Buganda nti okuva edda n'eddere yonna nga mukanudde amaaso temumanyi ensonga zigenda mu Buganda mugenda kiyimba mutya nga n'abawadde ensimbi okutegeka ekintu ekyo ssente ziva wa Museveni oba zizimukuza ettaffaali. Obuganda buli mu kusaanawo kubanga abawa ensimbi mutandika okukola ebintu by'ekisiru. Abazaana ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka baatindizza engendo okuva mu bitundu byonna Amerika ne bayingira Ewaffe ne beekalakaasa kummwe nga tetwabalabye abalanga Buganda bwe mumu nga tetwalabyeyo kummwe gurupu yammwe tekulu wadde n'omwe yazze nga ate gwe mugenda okukolera conference Buganda muye Ssaabasajja Kabaka Obuganda omubuli ludda wanga kwennyini musobola okweyawula muyimidde okulwa kitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka na kya Buganda mugenda gikolera ani muwoza gunde agenda kugunda nga musajja tulumbala embiriizi simanyi namwe muli banyampi nga temumanyi kye bayita mulombolombo nannono. Budenga mondeka awusagala balu isawo kangire ku nsonga endala. Wasaanya Kalo Charles Peter Mayiga Sara Kagere Agnes n'abaloga kiwalabe male enteekateeka zonna ze mulimu namutayiko okusanya Obuganda n'okuteeka ensowole buli womu mwagala zigenda baddira. Njala tegeeza Obuganda bwonna nti Ssaabasajja Kabaka bwe mwamulaba nga bamuyise mu masire Kasubi bamulinyisa waggulu eyamukozesa emikolo egyo zezimu ku nsowole za Mayiga zeyateekawo oyo omusiige ali e Kasubi essaawa zino gwebaga nti ye musiige w'amasiiro g'e Kasubi eyo nsowole ya Mayiga Sara Kagere ne Agnes n'abaloga kubanga buli wamu bataddewo omuntu waabwe y'ensonga lwaki bapulaninga buli kimu olw'ensonga baagala nti bateeke abantu mu bifo bino okuba nti
singa ngambye singa obawo ekiba bajja kuba bayina abantu abasobola okusalawo ku nsonga zino kubanga bagazo bateekawo. So omusajja oyo oba omusiige oba asiiga nti yakulira amasiro ge Kasubi essaawa zino bambi nayo onsowole eyateekebwawo Charles Peter Mayiga, Sara Kagere, Agnes Nabaloga n'Ekiwalebe Male. Kubanga mwana mutonyo atamanyi nnono na buwangwa otuuka otyo okulinyisa Ssaabasajja Kabaka ku Kasubi y'abajjajjaabe bawumulidde. Ekyo nakyo kikyamu. Era gurupu y'emu essaawa zino eri mu nteekateeka ereeta ensowole super edde mu bigere by'ensowole erejjula ebaddewo ey'Ssaabalangira Musanje. Mayiga njagala ensi ekimanye, Sara Kagere njagala ensi ekimanye. Omulangira musigo muyita Ssaabalangira Musanje wamukwata ne kagurupu ne batwala Bungereza ne balya ssente ku ssente za Buganda, ssente za Museveni sorry. Kati wetwogerere essaawa zino ono omusiige w'amasiro ge Kasubi agakulira nsowole Musanje tumala omukuba ne tumuyuzaamu ensinde mutegera ati musajja kiwandi kya Ssaabalangira. Kati mwali mugenda kuleetayo Ssaabalangira super fake gumwagala okuleeta asikire Musanje nakyo twakitegedde. Naye mukalya ddakaddadda envunyu mugirira mu katiko naye ejja balinda mu kofi. Ngera bategeeza kyonna kye mugezaako okukola okuleeta Ssaabalangira eyo mukola nsobi kubanga twabagamba Musanje mufu si Ssaabalangira ne muwoza niinyo. Kati mwagala musikiza era n'ensowole super olw'ensonga mukimanyi bulungi nnyo nti buli kimwagala kiteekawo. Nenjera kujjukiza ka gurupu kano mumpulirize bulungi. Njera bajjukiza nti Ssaabalangira yenna ayina kulondebwa mu lutuula olw'ekigango ky'abalangira so si mmwe ate ensowole kulondera balangira Ssaabalangira gwe bateerondedde. Bassaabalangira basinga obungi batabaddeemu wadde ebbala badde bava mu lulyo lwa Ssekabaka Kikulwe. Era bano nga balondebwa ne bakulembera bannaabwe okutuuka n'ojjo jjuuzi bwe mwagala okutwala buli kimu okiteeka bwe muyina okikola. Ne buli kimu okikole obudde bujja kujja. Ne Ssaabalangira gwe mwagala oteekako ow'ensowole super one tagenda bayamba. Olw'ensonga ensonga yammwe gye mugimanyi mwagala kulabisa ggwanga ku nteekateeka yammwe ne Museveni nti singa ekire kikwata ekiddugavu obudde ne buggayagaya mujja gamba ffe abalangira tusazeewo nti empologomento erina okusika si egenda okusika katuteekewo omukulu aliwo era nga ye David Wasajja eyagula dda n'ebyambalo n'emiragiro okwefula nti yagenda okudda mu bigere bya Ssaabasajja Kabaka. Ekintu kino nakyo kikyamu era mukoze kamanye ng'akoza n'owebbwa byonna bimukola bikyamu. Kati ngenze ku security alert 3 ndyoke nte amasimu tugende mu maaso. Alright, ebintu bino biwulize bulungi nnyo. Etteeka lirya Balesi yegamuleke ligende nga balina okubeera kyonna Katonda anatusabira kubanga bali wakanya ate bali mu State House be bali mu yinza agendo designinga yali mu yinza temba malira buddaddo kyogerako. Yose liti bahabura tobasema matano wakale isere tamzeze desanga bisibe na nyiri toilet. Oli otya consulate joli. Njira tegeze gwanga lyonna nti yose aine ekintu kyafumba fumba. Ekintu kino kino wano wamanga mujjukire nti yomu ku bantu abaddukanya ekibinja ky'abayekera kya M23 wepo ne ADF. Tunajjukira nti waliwo omusajja gwe baakwatira mu bitundu bye mu Central Africa eyo waggulu nga bamagana musajja musiraamu Muganda nga ayina enteekateeka ez'okuba nti alumba ng'ayita mu ADF bamukwata gyali eyo kifaananyi zajja kibalaga olunaddako. Naye kati olwali we twogerera essaawa zino yose liti bahabula litabasula mutano wa Kalekezi kyagala okukola ayagala kuddira akabijja ka M23 n'aka ADF obubinja bwe butandike okutta abalambuzi abava ebweru w'eggwanga. Bw'amala okukozesa obubinja buno nti butta abantu bano kikyuse ekifaananyi bakijje ku mbeera eri ya Balesiyaga kidde ku butali butebenkevu mu ggwanga obw'okutta abagwira abazze okulambula kimusobozese
okujja eriiso ku nsimbi z'abali babbalesiya okujja eriiso ku teeka liri erya balesiyaga abazungu baconcentratinge ku byokwerinda ebibi ebiri mu ggwanga olw'ensonga nti ye akuuma dynasty ye mu ngeri yonna esoboka nga yeewala ebizibu biri yensonga lwaki nti abagamba nti akuba ejjinja limu n'ebinyonyi bibiri ndoza mwategedde mwalabe bulungi nnyo bonabaga nti ono agenda kikozesa nga political platform bwe yamaze okugamba nti liise mu parliament amawanga mangi gavudde ne googera ebikankana era ebikankana nga emizinga eginaawamba ye wano wasinga okwagala agamba kati mbalina we nali mbalindidde obwedda mbalina mumpulirize bulungi nnyo ayagala kozesa M23 ne ADF okutandika okutta be tuyita ba tourist abava ebweru w'eggwanga kino kijje amaaso g'abazungu kigazze ku bantu obwinja buno babayeekera beerabire kiri ekintu kiri ensimbi ze bamubanja ez'etteeka bakizze ku fokasi y'ebyokwerinda ye nga bwayisayo ebintu bye ng'agulumiza dynasty ye naye mbagambye nti olwamaze parliament okuyisa etteeka lya balesiyaga kennyini mwawulidde amawanga amanene gannaggwadda nga gamugamba tugenda kujjako buyambi tugenda kukola kino edebire batolinyigiriza n'atula mu katebe n'anywa n'essoda n'agamba ati si wabareeba embwezo wazireeba kubanga yakitegedde ekyo titokwata ejjinja n'olikuba n'okufuna ebinyonyi bibiri n'agamba wabareeba n'abatunga ye abakindi kati olwo nabaga nti agenda kikozesa nga political platform to gain kikyayagala nabagamba alina options bbiri emu bali abaagalako security bannayuganda baagalako bululu ne bannayuganda bayagalako bululu ne bamulonda abantu 15 ku miliyoni 45 ajja kubabba akozese bali abazungu okumuwa security. Do you copy that? Oba munfuna balina okunywa ku mazzi oba munfuna bulungi nnyo nabagamba bino ebintu bya balesi agenda kubira ku options B1 agenda gikosanga political platform esooka already yabafunye dda bakyachadde ate togenda batta ate togenda kujjako bwe awo abaagala n'atuula bulungi kadagamba afunye we baagala kati kusaidia abana Uganda abaagala ko obululu kusaidia abazungu abaagala ko sente ne security kati mu bana Uganda ne mulonda abantu 10 ne mugenda okulera mu kubo obululu emiliyoni 4 nga yafunye obululu 3 agenda kozesa security forces abo baakalulu abazungu omuyambe kuba ababa wadde kyayagala bamuwe security abali muyinza ngera bwe yakikola ku luno oyo go bayitani keka kodyoke akala kakana bana Uganda mwenna abali mu bitundu ebiriraanye Tanzania njala mwegendereze nnyo ekirwadde kya Marburg ekyazze mu bitundu bye Tanzania yose linga mumanyi nti yekalooli ewali ebifudde byayagala ndoza mwana byeddala nga omukyalo no Ruth Achenge n'ababbi naye yalinye edda n'agenda ku border okutandika okutangaza bute bagenda okutandika okufumba ekibooziboozo kireeta bafunireko ensimbi okuva mu kitongole ekikwataganya ebyobulamu mu nsi yonna era yabadde ku bitundu by'ekyotera Amasaka Kaliisizo ne Rakaayi era munawulira nga balese ekibooziboozi nti ate simanyi ekirwadde kiyingidde ate kibi nnyo storeki mubeere nga mumanyi nti abasajja bano kyebapulani nga kinene nnyo kubanga bo bawulira kamenye nga bagamba awo tugenda kukozesa omukisa guno naye temugeze ne mulowooza ku lockdown Ruth Achenge ekyo mukyesonyiwe akasembayo omukulu ono abasinga omuyite mumanyi yose eri mumulabulabe mu kye tuyita tusidana temukyagala okukola waliwo engendo banyonyola buli omwenviri zigenda kuva ku mutwe mu nsi yonna the entire world people are yearning or are fighting for freedom but there are a group which are fighting for money, land and properties. Those are so-called super rich politicians and other fucking rich groups. Kati yose lyagwaludawa. Yose likisooka ayagala dynasty. Akolo Kabaka obubwe. 2 ayagala obugagga byonna n'ettaka. Bulijjo mbabuuza mumanyi kye bayita value ettaka nga temukimanyi. Kati lekansooke mbabulire ekigambo kye bayita ettaka.
omuntu alina ettaka aba controlling ensi yonna atya bwetwogerera mu nsi yonna abasajja bakyasinze ettaka bebakyasinze ofulumya emmere era yebagagga nga ne Bill Gates mwali badde mu kimeti Bill Gates yasinga ettaka mu America era yasinga ofulumya Irish potato bumonde nga busupplyinga restaurant ez'amanyi mu America n'ensi yonna era mu kimeti Bill Gates ye muntu era afulumya kye tuyita GMOs, genetically modified seeds. Kati ono alina program bili yenna atwala ettaka ddene alimirako mwe n'abaletera genetically modified food seeds kire kireta mu genetically modified food seeds akireta okujjawo ensigo zammwe zinnakabala zirize wasimba nga kasoli n'amala n'akala n'omuddamu n'omuzza mu ttaka ekyo takyagala ayagala akuguza ensigo ng'oluzisimba ne zivamu kasoli tosobola kuddamu zisimba kye bayita controlling the food across the world ye kyayagala kati omuntu nga tolina ttaka nga tolina mmere bagenda kufuga n'obwoya bukuve ku ntumbwe ne bw'ono bw'olina ssente meka ku account emmere egenda kubeera expensive fucking expensive kubanga olina okulya olina okunywa kati Museveni bwawo kipayinga eggwanga leetako buli waateeka abanyarwanda eyettaka lye ne family ye that means they are occupying land and they are getting richer every time kubanga occupying ettaka bano bamuyambako to occupy okutuulako nga bakozesanga gaadi oba engabo with time ajja kusobola okukozesa ettaka eryo nga ye mugagga asinga mu Africa kubanga alina ettaka naye ng'ettaka lyammwe nkiddamu omugagga asinga mu nsi alina ettaka ate yagenda okontrolinga emmere goza lwaki bakuleeterayo kawanda ne nadizi lwaki batukuleeta kawanda ne nadizi kubanga they are modifying your crops mulya bogoya wa kawanda bo wa nadizi takyali bogoya mulya ndizi takyali bogoya mulya enkoko za wiiki 3 amagige mulya tegalina fashion tegalina design babajja ku mmere yammwe y'obutonde babakyuse kubanga kye baagala okontrolinga kati abagagga bonna bavuga ekintu kimu acquire land control food kati gona wemanga okola ng'olina millions you have to eat olina okufeedinga family yo naye nga tosobola kulima kubanga ettaka balitutte kati baba basobola okulimako emmere bajja gigguzanga nga tolina w'olimira kati Museveni kyapulaninga era ettaka kati kambawulire kye mbadde temumanyi abasinga obungi mumanyi Queen Elizabeth National Park ekkuumiro ly'ebisolo mwe bibadde erisinga obungi yoseeri ebitundu 7 ku buli 100 yali tutte era nga ettaka lyasinze okutwala liri mu kintu kye bayita Ishasha sector. Ishasha sector eryo yataddeyo abanyarwanda abakomekkereza okuyingira akakadde era ebisolo byonna ebyaliko kuno bye bisolo biri baatwa ne bavuga ne babitwala Rwanda mu project visit Rwanda ebisolo bisinga obungi babitwala ebisigadde ne babitta ne bateekawo buffer zone oba open space n'ateekamu abantu abanyarwanda bonna abagiyita Ishasha sector yonna gye batutte Queen Elizabeth National Park tekyaliyo nga mugirowooza 70% ettaka Museveni yali tutte n'aliteekako abanyarwanda oza mukitegedde bulungi kati mbagambye nti bagala controlling millions of people waliwo n'etteeka erijja mu Ministry of Agriculture mu bintu bino bye bagenda controlling land and food bintu bibiri ne bw'onoba olina omudidi gw'ensimbi you have to buy food at a very expensive price ng'ate olina ogirya bano gwe bakikola Ministry of Agriculture erina enteekateeka namutayika nga ne bw'onoba ofulumya kuleti bbi ez'ennyaanya olina ozisasulira omusolo ne bw'oba ofulumya ensawo bbiri ez'obumonde oba ezalumonde olina okusasulira omusolo ne bw'ona ofulumya mboga ensawo bbiri ozisasulira omusolo okuva okwetoola Uganda yonna ku ttaka eriryo system eri bagimekanizinga eri mu system etambula kati mujja tegera bibagamba wano ng'obudde bugenze nganze wendi oba siiwo simanyi ekyo nkibagambye kale saagala balwisa n'obudde butono nnyo kanta amasimu tugende mu maaso naye nga mwenna bannayuganda n'abaganda emisinde atagula jaze togula either kabaka waali wataliiwo togula mujozi ne mufune posters ezigenda okubaja Ssaabasajja Kabaka amasimu gatadde amasimu gatadde tulina eddakiika 35 zokka
tunira chika 3:5 tunyuke tuve wano. Nakubi direct simu za direct zitazikwata. Hello. Eba mukulu Lumbuye. Wanjisebo. Webale nnyo kumpuliriza, webale nnyo n'enfuna ne ku mukisa guno bannange. Eso. Naye simanyi oba bampulira kuba nvuddeko ku live. Ense kuwulira sebo. Bannange ssebo abantu na Uganda ffe twetadde mu mbeera mwe tuli. Nze mbeera wano ne ngamba n'okugamba nti oba kati mmwe mufaaki kuba ggwe Lumbuye obuuliridde abantu obuwonvu n'obugga naye simanyi oba bannayuganda baali aki sikitegeera obabuulidde buli kye tulina okukola okwerwanako n'obabuulira buli bwe twawambibwa obuvo n'obugga bwonna abasajja bwe bamazeewo eggwanga nakati oli mu kubuulira nze n'omutima gwalina gwewuunya kuba tokoowa nze mba nakoowa dda kuba nze neekyawa mangu Bobi Wine ennyimba azikubye alwanye kyalwanye omusajja mugagga ayina emirembe gye yava mu mirembe gye najja n'alyoka atulwanirira netwetuddeko ne tutya okulumba eno ensi ezimu zo bayonguyirawo ne balwana ne bajjako omuntu naye ffe tutyanga tabbu twefudde ekizibu emmere kati ya bbeeyi twalyanga matooke kati tuli ku buwunga n'obuwunga tetukyabusobola ennyama tekyagulwako e Uganda ettaka balitutte abaana baffe babakuba mpiso zizosibwa bobuulira abantu ne babatta kansa w'anabaana simanyi yazze wuuyo naye bannayuganda beetuddeko tebalinga basiru tebawulira tebategeera obuulidde kyoyogedde nze mbeewuunya mutima gw'omulina ze singa nabivaako dda naye nga bannayuganda tebasituse tetugenda katuboneebone ate kababoneebone nnyo bannayuganda abali e Uganda anti bawoza ffe bannabyabufuzi muffe tetuli bannabyabufuzi tetuli mbyabufuzi babagoba ku mataka bafiira mu ddwaliro teri ddagala abakazi bafa bazaala nga teri abakutteko bw'ogenda e Mulago bakusaba n'eppamba ne giravuzi naye bisirise birinze simanyi oba bamale kubikubako bomu nze simanyi kiri ku binnayuganda ndi omu ku bo nayinza obusungu bwe nnina ne Uganda nagikyawa era nyinza obutagiddamu obulamu bwange bwonna naye abaliyo kaba battenga ebiyenje paka nga basituse ne bamanye tebalina okukola kuba banyiiza nze namwe ababalwanira mbasaasira webale nnyo webalire ddala ssero. Hello. Ticha webale kuweereza. Kale sibona webale kubeerako. Oyogera n'omugongo omuto. Eso. Nze obubaka obwange. Eso. Nsaba bugende eri olukiiko luno oluteekateeka emipiira egy'amasaza. Nti olwaleero empologoma webanga eri mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu ennyo nga naffe nga Abaganda tetumanyiwa weeri tetumanyi ngeri gyefaananamu ddala mmwe temukwatibwako nsonyi nze nandibasabye abateekateeka emipiira gy'amasaza mu byesonyiwe kubanga gwe muteekerateekera mukama waffe alina okutuliidinga mulwadde tetumanyi mbeera gy'alimu tanaba kuvayo kwogerako eri Buganda ebintu ebyo mwandibadde mubizira ne mubyesonyiwa mubireke ebyo ebyange tweyanzanyisa. Sebo. Ntegezetuwako nti Haji Bujingo ayina enteekateeka ejjawo omwami oli yaddamuwako bwino gwe bayita Mr. Bean. Bujingo bakuwaanawaana mwoyogerera ng'onanaagira ng'ente esala chorus muganda wange kwata ku Mr. Bean ojja tegeera. Omanyimu okola nnyo ebintu mu nzikiza ne botamanyi nti ensi ejja bbira. Mr. Bean wonna wooli nkuwa security alert wala obusajja bwa Semwai n'obwa Iso obumbukola na Bujingo
buli munteekateeka kunoonya. So Mr. Bean wonna wooli namwe baganda bange babizonto badde ba interviewinga Mr. Bean mumutegeeze nti abiri mwegendeza nija atamane gyalira bamutaddeko obusajja bujingo kennyini era mu mawudde ng'ayogera ku zimu ku mbuulira ze ng'aga nti ajja kufa naye bujingo muganda wange bakuwana okudduka nojja kuyita woosula. Hello. Hello. Sebo. Hello. Sebo kuwulira ensi kuwulira. Siyuta Sebo. Ndi bulungi Sebo, liyita Sebo. Sinzidde wano mityana. Sebo. Kaakati mwami Lumbuye abantu boogera nnyo ku kintu ky'okwekalakaasa. Naye obuzibu obukirimu. Nze waliwo ebiseera baagirira ebiseera by'okugamba nti abantu baggala amaduuka bagaana okukola oba bijjukira ebiseera ebyo. Naye nze nagenda okunoonyereza nga bizinesi ezisinga ennene wano mu Buganda nga abasinga Bannarwanda bw'okitegeeramu kati singa mwe mugamba tukeere ku nkya tetugenda kukola kati ate abasinga ffe Abaganda tulina mubeera ne bizinesi okutono. Kati bali abasajja abalina amaduuka amanene Bannarwanda bo bakeera ku makya ne baggulawo amaduuka gaabwe oba okitegeera. Kati ojjukira bino ebiseera ab'ekika ekya pulezidenti baba bakubamu tiya gaasi. Abantu baavayo mityana bajje beekalakaasi baali bakyalinga 5 ne bakwatirawo ne bajja ne bakubamu tiya gaasi ajasi abantu nga 5. Ettaka ly'eggombolola y'obusimbi liyimiridde waayiseyoko. Awo tuyitawo nnyo nnyo. Sooka tuwe ekifaananyi ekiriyo kati ku ttaka ly'obusimbi. Ettaka lya busimbi kale nga bumanyi nti baali waliwo engeri baŋŋambe baali bazimbawo nga beetoloozaawo ekigondi nga bakubiramu omupiira ebidongo. Temwali mipiira naye nga baali bakwegamba bajja nga bateekamu endongo. Naye kati bajja kyonna kyonna kati omanyi Botebi yali yazimbawe. Kati Botebi yali yazimbawe ayinawo kiraabu ayinawo hotero lodge oba kitegeere. Kati nga Botebi yakigatta abantu bajja mu gundi ye mu kiraabu ng'ekisaawe akikozesa nga paakingi. Kati ate nga n'endongo bwe zijja yaba akivunaanyizibwako nga gwe basasula. Kati bagira baakimenya kyonna kyonna naye ne wano sayidi gyali azimbyeko nayo ne bagimenyaako ne bakireka nga kiri awo kwegamba ngeri bamumenye takyasobola tugeze nga abadde aleese omuyimbi mu kiraabu ye abantu tebakyasobola paakingayo nnyumba naye nga kiri awo kugamba tekikyayina takyasobola kikukozesa Botebi. Kale toyanza gyosebo. Kale sebo. Hello, teacher Lumbuye ompulira bulungi sebo. Ompulira bulungi sebo. Kale nze kantukire ku nsonga omanye ekiriwo Kabaka balayika abasajja bamuta. Ojjukira waliwo amawulire agafulumira mu Daily Monitor ne bagamba waliwo Kabaka simanyi eyafiiridde ebweru gwe bayita Filipo biki. Naye gwe mu Buganda bukyangaawo wali olabyeko Kabaka gwe bayita Filipo. Sebo, Kabaka gyali era yatuuse dda mu Kisaka. Kati anti wabajja atuuse dda mu Kisaka omu Kisaka lwaki tetumutegeera update zimukwatako. Anti nze nkugambye yatuuse dda mu Kisaka. Okay, kati ekyokubiri kiri beekiti abagamba nti emisinde oba mugula emijozi oba biki lwaki bamalamu abantu amaanyi. Kabaka aveeyo ayogereko oba gyali oba batuwe update oba gyali waba gyali lwaki bagamba abantu temugenda mu kwekalakasa. Mayiga yasasudde abantu bangi bafulume nga bagamba nti oba Kabaka tubiveeko tubigaane abantu tubakunge baveeyo tugende ffenna mu nkuuka. Kabaka waatalabikako oba watatuwa bubaka Mayiga tumukwate lwaki basindise okuva ku bagondi
ono ategeka ebivvulu nti bannange bw'aba baganda abakatalabikako temugendayo tubiveeko kubanga juzi twadde tukunga abantu baveeyo bonna bajje we bajja kabaka nga tatufunyeeko information ekwata kabaka Mayiga tumukwatire Museveni agende kati buli gwolaba agamba ti tubiveeko bali mu lukwesesi just bejereza Mayiga kubanga emisinde wegitabaayo ne tutagenda tujja siganira nga tutudde tusigale wano nga tulinda update fenna tugende mu misinde weatalabikako kabaka oba tutafuna information yemukwatako Mayiga akomererwe ekyo kigwe oba ekyo siwe oba kabaka tannatuuka mu Kisaka wojjukira gwe bagamba nti kabaka Philip bamulese mu kibox oyo ayinza okuba kabaka nze nkubuulira Lumbuye sebo waliwo kabaka gwe bayingiza mu ggwanga amaze okukisa omukono era ndowooza aziikiddwa oba atannaziikibwa naye yatuuse mu ggwanga si kabaka waffe sebo oli wamu ali musaidiza mu East sebo Hello. Hello. Hello, teacher. Jebale nyama. Kale teacher nawe jebale. Kale nyama. Ndi ku live. Koli. Teacher we bali kuweereza. Kale nyama nawe bera kubeerako. Nze ndi muzzukulu wa Mukalo amannya gange Kangerekere. Naye teacher nze mpisaawo ensonga ya Ssaabasajja Kabaka. Teacher no Kabaka no rani. Mayiga byonna bitegeke byonna bikole ebipande tubikubise no Kabaka no rani. Eyensonga Abannayuganda mbakubiriza bakibeeremu nnyo. Era nga tulina ebipande byaffe nga Kabaka talabiseeko tutandikiraawo okulaga Mayiga nti bye twogerako tuli bakubiteeka mu nkola Mayiga alekulire. Kale nyama. Ebyange teacher we bali kuweereza. Kale. Hello. 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 Hello sebo mukama wange. Jebale sebo. Kale sebo nawe jebale ko sebo. Webale emirimu gyonna gy'oweereza eggwanga lyo. Nawe bali kubeerako sebo. Webale kwagala ggwanga lyo webale kwagala Ssaabasajja. Amiina sebo. Akagambo k'otusomesezza olwaleero nti omusajja yagamba mu kujja kwe nti ye yajja kukola ssente. Kankubye wala nnyo naye nzijukira ebintu bingi. Era bwe mbigeraageranyeza n'akantu ke yagamba akalala nti Buganda ku ntikko. Obuwemu obwo bwe yakozesa kwegamba nabwo bwali bwa kika kya waggulu nnyo naye ng'abamu tebabulaba. Tebabutegeera. Kati ye mu kwagala ennyo ssente nga bwe yakigamba ne kinzijukiza mukwano gwange yanyumiza emboozi nti yalina mukwano gwe bamuyitanga Tony. Ompulira sebo? Sekuwulira sebo. Nti mukwano gw'oyo Tony mbu engeri gye yali yayagala nnyo okuwujja ekiwojjolo. Olunaku lumu akuwujja ekiwojjolo bamubikira kojjaawe gwe eyamukuza yali amwagala nnyo era ng'amwogerangako. Wabula olw'okuba nti alina ekintu ekyamuyingira mu bwongo yabagamba bannange mubansaasirire. Kyokka ng'ali ku kiwojjolo bamubikidde kojjaawe. Imagine. Kati bwe tuba nga tuli mu kifaananyi ekyokuba nti nno nti magulu nnyondo baffe aliwa akasujja mu mbeera eyo yonna bino bibitabo simanya kugulawo lonkinga bitabo bino simanya mipiira gy'amasaza mipiira ki byonna ebyo twala tugende misinde ebintu ebyo byandibadde bituula ku bbali naye olw'okuba nti no nti abantu baawemuka tebakyalinamu kafansonyi bakola ebintu nga ddala nnyinimu ali ku ndiri ekyo kiswaziza Obuganda era kitulabisizza ddala. Tulabira ddala nti nno nti abasajja batutadde nti kati Buganda tuli kuddimwa tutya. Wegendereze kati ekintu kyennyini kyoyogedde nze nno munaye nabadde sinakigenderera naye abantu abakulu ab'obusolya ab'ebika bya Buganda ddala abasajja abalimu ensonga bwe baba nga ddala ku kitabo mu kulonkinga ekitabo tebajja ekyo kiri kitegeeza ki eri ddala abantu baffe abatu betuwa ng'Abaganda betuwa ekyokulabirako.
ekitegeeza tuli wansi ddala tweyabuddemu tweyabuluzaamu naye muganda wange mukama wange nkusaba todda mu luwummula ekyo nja kiddamu emirundi gyonna kubanga ebiyitamu nga toliiwo bibadde bingi nnyo ekyo nkikubuulira ono omusajja wo mmere ekulamusegge Hello teacher, yebaziga mukama. Amina sebo. Mwe balutuweereza mukama wange. Kale sebo nawe balikubeerako. Kale mpozi nze enteesa yange mukama wange kyembadde nsaba ku nsonga y'okukubisa ebipande. Yita mu bwangu nga Mayiga wa Kabaka obutwa. Sebo. Omukulu wanjisebo agamba atya leero ndi bulungi wa Luganda oli otya eyo mpola kasambyeko mu bwangu obw'ekitalo yita mu bwangu nga Mayiga wa Kabaka obutwa tugende mu maaso kakati kantandikire ku posti y'omukulu gye yakoze emisana olwaleero principal posti eyo abantu abagezigezi abasobola okusomera ebbaluwa mu bbaasa bagiyita bankaluwa mu bbaasa kansubire nti bategedde bwenki kye yabadde ategeeza n'ekyokubiri nali sikimanyi nti nno abakulembeze b'amadiini Kabaka abaswaza okwogerako era nazawuni nebuuza bano ba MP bafa ba Buganda kokasi ne bano basimanyi waligwa wendigwa bulijjo Kabaka abaswaza batyo okubeera nga bamwogerako ekyo tukizze ebbali obwedda kwendi oyogedde ku nsonga ya Nabagereka n'otugamba buli omu akitegeere mu ngeri eyiye engeri yange nyategeddemu okulunkinga akatabo ka Nabagereka kano yeeno akatabo ako wadde kajjidde mu kiseera ekifu nga bw'ogambye kituufu naye omukolo gwonna ng'ogwa Nnabakyala ng'oyo maama wa Buganda ng'alabiseeko eri Obuganda abantu ab'enkizo nga mwami Wassaanya ne kaguruupu ke kizibu kubeera nga babulawo kati bwe weetegereza mu katabo ka Nabagereka engeri gye yayogeddemu engeri obufumbo oyo yebadde butambulamu n'abaani abadde babukyankalanya of course tumanyi ani abadde ali mabega waakyo ng'omukyala yenna kati ng'oyo omukulu tayinza kuddaawo okubeera nti ayogera bingi ate nga ne Peter Mayiga kenyini tayinza kukkiriza mukyala oyo okubeera nga afuna audience mu bantu okubeera nti ayogera kiki ekiri mu lubiri oba kiki ekigenda mu maaso mu bufumbo bwabwe kuba yabukyankalanya ye nga Mayiga omukyala yabyogedde mu katabo kati kitegeeza Nabagereka akatabo ka invitation jaka kubanga buli muntu yabadde ku mukolo ogwo yaweebwa invitation lwaki abantu abo teyabawa invitation ku sayidi eyange kiraga nti omukyalo oyo yakuwa abantu abo abamanyi yabakuwa n'ekirala abantu bonna abadde nga bawakanya information gy'ogaba ku Peter Mayiga ku bifa Emmengo bandifunye reference ya Baganda Boys kubanga Baganda Boys sigo abagambye teekayo ebintu ebyo wali wabyogera dda kati buli muntu abadde nga agamba nti musajja omu ebintu yayogera ati bikwatagana yakiyaye balabire ku Baganda Boys sigo abatumye ate era Baganda Boys si Kyagulanyi yabatumye okukola ebintu ebyo kubanga bamayi babisiba nnyo ku Kyagulanyi Uganda Boys era Kyagulanyi si yabatumye wabula baayogedde ekintu ekituufu omusajja kyakolera ddala muki Emmengo n'ekisembayo nziruke Abaganda ekiseera kigenda tuuka tujja kwejjusa ebintu bino ebigenda mu maaso mu Buganda Sheikh Nuhu Muzaata yali yabyogera dda emyaka ndowooza nga 8 emanyika basiradde akasajja ako we kasolooza ettaafaali ako
Muzaate yalwana nnyo kuba ettafaali nga wokyogedde yalwana nnyo kuba ettafaali abasiru ebiseera nga tutunaba kubuuka ebiseera ebyo twamubuukira tumuvumaani tumuzuula namusajja mutuufu Muzaate ebigenda maaso essaawa zino yali yabyogerako dda naye kati essaawa zino tubiraba n'olw'ensonga eyo buli Muganda yenna alowooza nti Peter Mayiga mutuufu olw'okubanga ajja n'atulaga akaseko ako omanyi muyaaye nga maaso alaga kirala naye ng'emabega azannya birala yessaawa Abannayuganda n'Abaganda tuzuukuke ng'ekiseera tekinnaba kutuuka ekyokwejjusa tweyanzanya sawa akuume Sebo. Yes, hello. Akazindalo kako sebo yisawe ensonga tugende. Banaye. Fred banaye jebale. Kale sebo nawe jebale ko sebo. Kale ensonga kanjise wa mangu banaye. Nkubiza bonna Abaganda n'Abannayuganda. Bino by'okuddaawo okulinda kiri oba kiri fenga ffe twawagadde ebyaffe. Noonya male n'oyo Mayiga. Mukitegeera ffe tuli ku ground tunoonya male nkuwe namba plate y'emmotoka kiwalabe male ate obuuza nze kandi kusomere wano ogirina bane gyalagikuwa wano ensi girabe baba munoonya bamunoonya namba plate yiino actually kandi some UBJ 134S UBJ 134S TZE yomodo y'emmotoka kandi abo bajjinira n'okusinzira ku drone zange manyi bano balowooza tetubamanyi we basula we bali UBJ yajja ku Lwokusatu awo ne bapika omukka mu mmotoka ye nga ne ddereeva ayambadde essaati ya bulu ono neve bulu basa sky bulu n'empale ya black ndako yeeno wamma yeeno yennyini eno yeyo nze nkunga Abaganda bonna bino ebyokwogera ffe twabivuddeko tunoonya omukoomo ebikola tuzanyo guvuddewo bakoze nga ng'otera okugamba nti bakoza n'owebbwa naye ebyo ebyamalusu tubikooye gwe babuuze baabo baasimatuka obuga lwina ekya welding eyalimu Katonda yali naffe ffe tukooye ebyokudda okujejemba ate bino ate biri ffe tuli ku ground bondaga ekibatu nange nkulaga kibatu byonna ensonsa aweddewo kale musibe bulungi bantu nga bakambwe Hello. 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 Sebo. Manji Sebo. Sebo gwali kotesa tugende. Kale Sebo. Twebaza nnyo emirimu gy'okola Sebo. Sebo. N'obudde bw'otufisizaawo n'obudde bw'ofisirizaawo Obuganda emyaka gyonna gino ng'etaano. Information gy'otuwa Sebo ffe abamu tugitwalira ddala nga nkulu era tugitwalira ddala n'amaanyi. Naye kati nze kye mbadde njagala okwogerako biri ebintu bibiri. Olwo olukiiko olutegekebwa mu Amerika okugamba nti Buganda ku ntikko neewuunya nnyo abantu Abaganda abagenda okwambala obukanzu bayingire mu lukiiko olwo. Simanyi ki kye balowooza. N'ekyokubiri abantu abamu babadde bagamba nti tukubye ebipande tugambye nti no Kabaka no Kabaka Ram. Ky'ekintu kituufu nnyo. Naye mpuliddeyo omuteesa awo agambye nti ffe tusooke tugende bwe tugendayo tweyiweyo tujjule omutanda baba talabiseeko tukwate Mayiga nga tumaze obbawa ssente.
bali bakozi ba nsimbi okiraba naye kyetugenda okubeerako tugenda kubya ebipande no Kabaka no run era ngamba abantu bonna bakunga kati bakongera muwali mutukunga kati bantu okiraba temugezaako ne mugula emijoozi egyo sente zibagenda okugulamu emijoozi bannange muguliremu abaana bammwe emmere olwokuba gye tugenda ebiseera si byangu temugeza ne mugula emijoozi egyo mubaboole emijoozi mugizire byebyo ebyange sebo toyanziza hello sebo akuba essimu nga tolina network hello sebo hello sebo sebo hello teacher wanje nyawo jebaleko teacher kale nyawo nawe jebaleko nze nganze nsiimira ddala emirimu gy'okoze ku FB okwo naye njagala okulabula obwo bumyawumyawu obusinzira gye businzidde ne butandika okubuggolera enjovu yaffe era nembugamba kino nti bwe buba bwagala okubuggola bunoonye ewalala eri mu bannalumansi bannaabo banne baabwo ate ekirala bwe buba tebulina kontenti gwe bukola nga bulina okuyitira eno tica yagambye eki wire yagambye eki bwe buba tebulina byakwogera buwumuze ebimwa byabwe ku ttaka byebyo bye byange nze halo tica gyebaleko sebo nsanyusa nnyo okuyitamu nsinzidde wano Saudi naye sigenda kwogera mannya gange naye nze nina ekintu kyembuuza tica muli Uganda tetulinayo basawo baganda abasawo abaganda tulina kulanama ne bbaawe ne maama fiina lwaki tebatulokera ku bantu abo kulanna masimu sawo muganda bafina simu sawo muganda ne kabona jumba si basawo baganda bafere kati abasawo abaganda Uganda batuyamba kitegeeza Uganda mulimu basawo baganda bafere lwaki tebatulogera ku bantu abo lwaki ekyo kinnabbanja ekyo tebakyebasa n'embwa mu kkubo nekiswala enkeera nekitaddamu kugenda mu bantu Uganda newuunya batulina abasawo abaganda naye batudde lwaki tebaloga ku bantu abo bano abawujja obunyama bwa Museveni kale Museveni tebamusobola naye baloge ku bino bifulufiga byani babiroge bino ebiwujja obunyama babirogeko bane bitere ku makya nga bifudde buli omu kyalina kyabakwata twerwaneko lwaki abo abasawo abaganda abali e Uganda tebatuyamba tica ne kano kankayiseewo bannange tica omusajja gwe bayita Umaruka Kande mufere mubbi yanziba emitwalo gyange 8 Umaruka Kande owazuula amazima mwenna bankuba kyeyo buli omu yonna gyali Umaruka Kande mufere mubbi yanziba emitwalo 8 tica byebyo ebyange banne abasawo abaganda mutuyambe mutulogere kwabo abawujja obunyama bwa Museveni byebyo ebyange tekyesula bulungi Hello. Hello. Wangisebo. Enkulamusizza muganda wange. Nange bwente wa Luganda. Amanyi obulungi obwange okategedde. Eso. Program ngigoberedde. Eso. Nkutegeeza abataka bajja ffe Katoogo bakutumidde. Banda bile bono bagenda batumidde. Tugoberera era ndi ku butaka bwennyini obanda biro bagenda muzukulu abatumidde ne bwe nkomaawo ebya bino bitegedde amina so
Ssaabasajja Kabaka awangaale era Mukama mutujjanjabire. Amina ssebo. Tusobole okuwangula n'okuwangaaza Obuganda. Kale ssebo. Kale ssebo. Alright, njala kubebaza nnyo mwenna banyabule basebo abalangira n'abambejja basava ne bannava na buli muntu yenna ssekinoomu asobodde okukuba essimu n'okubeerako mwe bali kubeerako bali kusasanya information ndowooza kati enjogera ebeere nti no Kabaka no run ewatali Ssaabasajja Kabaka tewali misinde. Njagala buli muntu ku kibanja ekya Facebook ekya Twitter ekyo ku WhatsApp ne ku mitimbagano emirala no Kabaka no run. Era bwe tunatugenzeeyo nga batubuzabuzizza Ssaabasajja Kabaka n'atajjo banatayogera Mayiga gwe tuyoola tetudduka buli kibinja kye basimbula tuyoola buyozi Mayiga n'akabinja ke mbaddamu no Kabaka no run. Tugende mu lubiri Ssaabasajja Kabaka bw'atalabikako bw'atayogera tugenda ku ekigundi ekitikkiro ku tuyoola obuyozi buli muntu muyoole tumutwale nga nna bugisimufungize mukitegedde bulungi. So fenna no Kabaka no run. Bwe batuse mu lubiri nga tuli bangi nga Kabaka talabiseeko oba nga tayogeddeko eri Obuganda okutusimbula bwe tufuna tuyula buyoza bonna abakungu abali wonna tugende nabo omu ku omu tumwetika bwetisi mpaka ng'empologomezze. Mukama 13 tusinkane ku lunaku lwe nnabanjagadde okubeera ku mutimbagano Mukama bankumi nibo bali kubeerako olunaku olulungi. Bweraba. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.